Ekitabo ky'olubereberye ekya Musa kye bayita olubereberye. Essuula esooka. Olubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Ensi yali njereere nga yetabudde n'ekizikiza kyali kungulu ku buziba. Omwoyo gwa Katonda ne gumaamira kungulu ku mazzi. Katonda n'ayogera nti wabeewo obutangaavu, ne wabaawo obutangaavu. Katonda n'alaba ng'obutangaavu bulungi. Katonda n'ayawula wakati mu butangaavu n'ekizikiza. Katonda obutangaavu n'abuyita emisana, n'ekizikiza n'akiyita ekiro. Ne buba akawungeezi ne buba enkya. Olwo lwe lunaku olumu. Katonda n'ayogera nti wabeewo ebbanga wakati mu mazzi, lyawulenga amazzi n'amazzi. Katonda n'assaawo ebbanga n'ayawula amazzi agali wansi w'ebbanga n'amazzi agali waggulu mu bbanga. Bwe kityo bwe kyali. Katonda ebbanga n'aliyita eggulu, ne buba akawungeezi ne buba enkya. Olwo lwe lunaku olwokubiri. Katonda n'ayogera nti amazzi agali wansi w'eggulu gakuŋŋaanire mu kifo kimu, olukalu lulabike. Bwe kityo bwe kyali. Katonda olukalu n'aluyita ensi, n'ekkuŋŋaaniro ly'amazzi n'aliyita ennyanja. Katonda n'alaba nga birungi. Katonda n'ayogera nti ensi emere ebimera, omuddo ogubala ensigo, omuti ogw'ebibala ogubala ebibala mu ngeri yaagwo, ogulimu ensigo yaagwo ku nsi. Bwe kityo bwe kyali. Ensi n'emmera ebimera, omuddo ogubala ensigo mu ngeri yaagwo, n'omuti ogubala ebibala ogulimu ensigo yaagwo mu ngeri yaagwo. Katonda n'alaba nga birungi. Ne buba akawungeezi ne buba enkya. Olwo lwe lunaku olwokusatu. Katonda n'ayogera nti wabeewo ebyaka mu bbanga ery'eggulu, byawulenga emisana n'ekiro, bibenga ng'obubonero n'ebiro n'ennaku n'emyaka. Bibenga ng'ettabaaza mu bbanga ly'eggulu, byakenga ku nsi. Bwe kityo bwe kyali. Katonda n'akola ebyaka bibiri ebinene, ekyaka ekisinga obunene okufuganga emisana n'ekyaka ekitono okufuganga ekiro, era n'emunyeenye. Katonda n'abiteeka mu bbanga ly'eggulu byakenga ku nsi, bifugenga emisana n'ekiro, era byawulenga obutangaavu n'ekizikiza. Katonda n'alaba nga birungi. Ne buba akawungeezi ne buba enkya. Olwo lwe lunaku olwokuna. Katonda n'ayogera nti amazzi gazaale ebyewalula bingi ebirina obulamu, era n'ekibuuka kibuuke ku nsi mu bbanga ly'eggulu. Katonda n'atonda baalukwata abanene na buli ekirina obulamu ekyewalula. Amazzi tegaazaala mu ngeri zaabyo, na buli ekibuuka ekirina ebyoya mu ngeri yaakyo. Katonda n'alaba nga birungi. Katonda n'abiwa omukisa, n'ayogera nti mweyongere mwale mujjuze amazzi ag'omu nnyanja, era n'ebibuuka byeyongere mu nsi. Ne buba akawungeezi ne buba enkya. Olwo lwe lunaku olwokutaano. Katonda n'ayogera nti ensi ereeta ekirina obulamu mu ngeri yaakyo, ente n'ekyewalula n'ensolo y'ensi mu ngeri yaayo. Bwe kityo bwe kyali. Katonda n'akola ensolo y'ensi mu ngeri yaayo, n'ente mu ngeri yaazo, na buli ekyewalula ku nsi mu ngeri yaakyo. Katonda n'alaba nga birungi. Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe, mu kifaananyi kyaffe, bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu, n'ente n'ensi yonna na buli ekyewalula ku nsi. Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ye, mu ngeri ya Katonda mwe yamutondera, omusajja n'omukazi mwe yabatonda. Katonda n'abawa omukisa. Katonda n'abagamba nti mweyongerenga mwalenga mujjuze ensi mugirye. Mufugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu na buli ekirina obulamu ekitambula ku nsi. Katonda n'ayogera nti laba, mbawadde omuddo gwonna ogubala ensigo oguli ku nsi yonna, na buli muti ogulimu ekibala eky'omuti ogubala ensigo, eri mmwe gunaabanga mmere, n'eri buli nsolo y'oku nsi, na buli ekibuuka waggulu, na buli ekyewalula ku nsi ekirina omukka omulamu, ngiwadde omuddo gwonna omubisi okubeeranga emmere. Bwe kityo bwe kyali. Katonda n'alaba buli kyakoze, era laba kirungi nnyo. Ne buba akawungeezi ne buba enkya. Olwo lwe lunaku olw'omukaaga. Olubereberye essuula ey'okubiri. Ne biggwa okukola eggulu n'ensi n'eggye lyabyo lyonna. Katonda n'amalira ku lunaku olw'omusanvu emirimu gye gye yakola. N'awummulira
ku lunaku olw'omusanvu mu mirimu gye gyonna gye yakola. Katonda n'awa omukisa olunaku olw'omusanvu n'alutukuza, kubanga olwo lwe yawummuliramu mu mirimu gye gyonna Katonda gye yatonda gye yakola. Bwe lityo ezzadde ly'eggulu n'ensi bwe lyatondebwa, ku lunaku Mukama Katonda lwe yakolerako ensi n'eggulu, na buli muti ogw'omu nsiko nga tegunnaba kubeerawo mu nsi, na buli muddo ogw'omu nsiko nga tegunnaba kumera, kubanga Mukama Katonda yali nga tannaba kutonnyesa nkuba ku nsi, so nga tewali muntu alima ensi. Naye olufu ne lulinnya okuva mu nsi ne lutonnya amazzi ku nsi yonna. Mukama Katonda n'abumba omuntu n'enfuufu y'ensi, n'amufuuwamu mu nnyindo omukka ogw'obulamu, omuntu n'afuuka omukka omulamu. Mukama Katonda n'asimba olusuku mu Adeni ku luuyi olw'ebuvanjuba, n'ateeka omwo omuntu gwe yabomba. Mukama Katonda n'ameza mu nsi buli muti ogusanyusa amaaso, omulungi okulya, n'omuti ogw'obulamu wakati mu lusuku, n'omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi. Omugga ne gusibuka mu Adeni okufukiriranga amazzi mu lusuku, ne gwawukanamu ne gufuuka emitwe ena. Ogw'oluberyeberye erinnya lyagwo Isoni. Ogwo gwe gwetoolola ensi yonna eya Kavina erimu zaabu, ne zaabu ey'omu nsi eri nnungi. Mulimu Bedola n'amayinja Sokamu, n'erinnya ly'omugo gwokubiri Gikoni. Ogwo gwe gwetoolola ensi yonna eya Kuusi, n'erinnya ly'omugga gwokusatu Kidekeri. Ogwo gwe guyita ku mabbali g'e Bwasuli, n'omuggo gwokuna Fulaati. Mukama Katonda n'atwala omuntu n'amuteeka mu lusuku Adeni alulimenga alukuumenga. Mukama Katonda n'alagira omuntu n'amugamba nti, buli muti ogw'omu lusuku olyangako nga bw'onooyagalanga, naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi togulyangako, kubanga olunaku lw'oligulyako tolirema kufa. Mukama Katonda n'ayogera nti, si kirungi omuntu okubeera nga yekka, n'amukolera omubeezi amusaanira. Mukama Katonda n'akola n'ettaka, buli nsolo ey'omu nsiko na buli ekibuuka waggulu, n'abireetera omuntu okulaba w'anaabiyita. N'omuntu buli lye yayita ekitonde kyonna ekiramu, eryo ly'erinnya lyakyo. Omuntu n'abituuma amannya buli nsolo n'ekibuuka waggulu na buli nsolo ey'omu nsiko, naye omuntu nga tannalaba mubeezi amusaanira. Mukama Katonda n'aleetera omuntu otulo otungi ne yeebaka, n'amuggyamu olubiriizi lumu, n'azzaawo ennyama mu kifo kyalwo. Mukama Katonda n'azimba olubiriizi lw'aggye mu muntu okuba omukazi, n'amuleeta eri omuntu. Omuntu n'ayogera nti, ono nno ly'eggumba erivudde mu magumba gange, ye nnyama evudde mu nnyama yange, naye anaayitibwanga mukazi, kubanga aggiddwa mu musajja. Omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina, ne yeetaba ne mukazi we, nabo banaabanga omubiri gumu. Bombi baali bwereere, omusajja ne mukazi we, so tebaakwatibwa nsonyi. Olubereberye essuula ey'okusatu. N'omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko ze yakola Mukama Katonda. Ne gugamba omukazi nti, bw'atyo bwe yayogera Katonda nti, temulyanga ku miti gyonna egy'omu lusuku. Omukazi n'agamba omusota nti, ebibala by'emiti egy'omu lusuku tulya, wabula ebibala by'omuti oguli wakati mu lusuku Katonda yayogera nti, temugulyangako newankubadde okugukwatangako muleme okufa. Omusota ne gugamba omukazi nti, okufa temulifa, kubanga Katonda amanyi nti olunaku lwe muligulyako mmwe amaaso gammwe lwe galizibuka, nammwe mulibanga Katonda okumanyanga obulungi n'obubi. Omukazi bwe yalabanga omuti mulungi okulya
era nga gusanyusa amaaso n'omuti nga gwakwegombebwa okuleeta amagezi, n'anoga ku bibala byagwo n'alya, n'aweera ne ku musajja we naye n'alya. Amaaso gaabwe bombi ne gazibuka, ne beetegeera nga baali bwereere, ne batunga amalagala g'emiti ne beekolera ebyokwambala. Ne bawulira eddoboozi lya Mukama Katonda ng'atambula mu lusuku mu kiseera eky'empewo. Omusajja ne mukazi we ne beekweka mu maaso ga Mukama Katonda wakati mu miti egy'omu lusuku. Mukama Katonda n'ayita omusajja n'amugamba nti, "Oli luuyi wa?" N'ayogera nti, "Mpulidde eddoboozi lyo mu lusuku ne ntya, kubanga mbadde bwereere ne neekweka." N'ayogera nti, "Ani eyakubuulira nti obadde bwereere? Olidde ku muti gwe nakulagira obutagulyangako?" Omusajja n'ayogera nti, "Omukazi gwe wampa okubeeranga nange ye yampadde ku muti ne ndya." Mukama Katonda n'agamba omukazi nti, "Kiki kino ky'okoze?" Omukazi n'ayogera nti, "Omusota gunsenzesenze ne ndya." Mukama Katonda n'agamba omusota nti, "Kubanga okoze kino, okolimiddwa ggwe okusinga ensolo ez'omu nnyumba zonna, n'okusinga buli nsolo y'omu nsiko. Onootambuzanga olubuto, onoolyanga enfuufu ennaku zonna ez'obulamu bwo. Nange obulabe n'abuteekanga wakati wo n'omukazi, era ne wakati w'ezzadde lyo n'ezzadde ly'omukazi. Ezzadde ly'omukazi lirikubetenta omutwe, naawe oliribetenta ekisinziiro." N'agamba omukazi nti, "Okwongera naakwongerako obulumi bwo n'okubeerangakwo olubuto. Mu bulumi mw'onoozaaliranga abaana, n'okwegomba kwo kunaabanga eri musajja wo, naye anaakufuganga." N'agamba Adamu nti, "Kubanga owulidde eddoboozi lya mukazi wo, n'olya ku muti gwe nakulagira nga njogera nti togulyangako, ensi ekolimiddwa ku lulwo. Mu kutegana mw'onoojjanga ebyokulya ennaku zonna ez'obulamu bwo. Amaggwa n'amatovu geeneekuzaaliranga, naawe onoolyanga omuddo ogw'omu nnimiro. Mu ntuuyo ez'omu maaso go mw'onooliranga emmere, okutuusa lw'olidda mu ttaka, kubanga omwo mwe waggyibwa. Kubanga oli nfuufu ggwe, ne mu nfuufu mw'olidda." Omusajja n'atuuma mukazi we erinnya lye Kaawa, kubanga ono ye nnyina w'abo bonna abalamu. Mukama Katonda n'akolera Adamu ne mukazi we ebyambalo by'amaliba n'abambaza. Mukama Katonda n'ayogera nti, "Laba, omuntu afuuse ng'omu ku ffe, okumanyanga obulungi n'obubi. Kaakano aleme okugolola omukono gwe okunoga ku muti ogw'obulamu, okulya okuwangaalanga emirembe n'emirembe." Mukama Katonda kyeyava amuggya mu lusuku Adeni alimenga ettaka mwe yaggyibwa. Bw'atyo n'agoba omuntu, n'azzaamu ebuvanjuba mu lusuku Adeni bakerubi, era n'ekitala ekimyansa ekikyukakyuka okukuumanga ekkubo ery'omuti ogw'obulamu. Olubereberye essuula ey'okuna. Adamu n'amanya Kaawa mukazi we, n'abeera olubuto, n'azaala Kayini, n'ayogera nti, "Mpeereddwa omusajja eri Mukama," era nate n'azaala muganda we Abiri. Abiri n'aba musumba wa ndiga, naye Kayini n'aba mulimi wa ttaka. Awo ennaku bwe zaayitawo, Kayini n'alyoka aleeta ebibala by'ettaka okubiwaayo eri Katonda. Abiri naye n'aleeta ku baana b'endiga ze ababeryeberye n'amasavu gaazo. Mukama n'akkiriza Abiri ne kyawaddeyo, naye Kayini ne kyawaddeyo teyamukkiriza. Kayini n'asunguwala nnyo, amaaso ge ne goonooneka. Mukama n'agamba Kayini nti, "Kiki ekikusunguwazza? Era kiki ekikwonoonesa amaaso go? Bw'onookolanga obulungi tokkirizibwenga? Bw'otakola bulungi ekibi kituula ku luggi, n'okwegomba kwe kunaabanga eri ggwe."
naawe onoomufuganga. Kayini n'ayogera ne Abiri muganda we. Awo bwe baali nga bali mu nnimiro, Kayini n'alyoka agolokokera ku Abiri muganda we n'amutta. Mukama n'agamba Kayini nti, aluwa Abiri muganda wo? N'ayogera nti, simanyi, nze mukumi wa muganda wange. N'ayogera nti, okoze eki? Eddoboozi ly'omusaayi gwa muganda wo linkaabirira mu nsi. Kale kaakano okolimiddwa mu nsi, eyasamizza akamwa kaayo okuweebwa omusaayi gwa muganda wo mu mukono gwo. Bw'onoolimanga ensi okuva kaakano, teekuwenga maanyi gaayo. Mu nsi onoobanga momboze era omutambuze. Kayini n'agamba Mukama nti, okubonerezebwa kwange tekuyinzika kugumiikirizibwa. Laba, ongobye leero mu maaso g'ensi, era mu maaso go bw'eneekwekanga, era nnaabanga momboze era omutambuze mu nsi. Awo olituuka buli alindaba alinzita. Mukama n'amugamba nti, buli alitta Kayini kyaliva awalanwa eggwanga emirundi 7. Mukama n'ateeka ku Kayini akabonero buli amulaba alimenga okumutta. Kayini n'ava mu maaso ga Mukama, n'atuula mu nsi ya Enodi mu maaso ga Adeni. Kayini n'amanya mukazi we, n'abeera olubuto, n'azaala Enoka. N'azimba ekibuga n'akituuma Enoka ng'erinnya ly'omwana we. Ne Enoka n'azaala Iradi. Iradi n'azaala Mekuyeri. Mekuyeri n'azaala Mesuseri. Mesuseri n'azaala Lameka. Lameka n'awasa abakazi 2. Ow'olubereberye erinnya lye Ada, n'owokubiri erinnya lye Ziira. Ada n'azaala Yabali. Oyo ye kitaabwe w'abo abatoola mu weema nga balunda. N'erinnya lya muganda we Yubali, oyo ye kitaabwe w'abo abakuba ennanga n'omulere. Nate Ziira n'azaala Tubalukayini, omuweesi wa buli kisaala eky'ekikomo eky'ekyuma. Ne mwannyina Tubalukayini ye Naama. Lameka n'agamba abakazi be nti, Ada ne Ziira, muwulire eddoboozi lyange. Mwe abakazi ba Lameka, muwulire ekigambo kyange. Kubanga natta omusajja, kubanga yanfumita nze, era omuvubuka kubanga yambeta entanze. Obanga Kayini aliwalanirwa eggwanga emirundi 7, Lameka aliwalanirwa emirundi 77. Adamu n'amanya nate mukazi we, n'azaala omwana ow'obulenzi, n'amutuuma erinnya lye Seezi, kubanga Katonda yandagiririra ezzadde eddala okudda mu kifo kya Abiri, kubanga Kayini yamutta. Seezi naye n'azaala omwana ow'obulenzi, n'amutuuma erinnya lye Enosi. Mu biro ebyo mwe baasookera okusabanga erinnya lya Mukama. Olubereberye essuula ey'okutaano. Kino kye kitabo ky'okuzaalibwa kwa Adamu. Olunaku Katonda lwe yatonderamu omuntu mu kifaananyi kya Katonda mwe yamukolera. Omusajja n'omukazi bwe yabatonda, n'abawa omukisa, n'abatuuma erinnya lyabwe Adamu ku lunaku lwe baatonderwamu. Adamu n'amala emyaka 13, n'azaala omwana ow'obulenzi mu kifaananyi kye, mu ngeri ye, n'amutuuma erinnya lye Seezi. Ennaku za Adamu bwe yamala okuzaala Seezi emyaka 8, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Adamu ze yamala ne ziba emyaka 93, n'afa. Seezi n'amala emyaka 15 n'azaala Enosi. Seezi n'awangaala. Bwe yamala okuzaala Enosi emyaka 87, Seezi n'amala emyaka 15 n'azaala Enosi. Seezi n'awangaala. Bwe yamala okuzaala Enosi emyaka 87, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Seezi ne ziba emyaka 912, n'afa. Enosi n'amala emyaka 9 n'azaala Kenani.
Enosi n'awangaala bwe yamala okuzaala Kenani emyaka 815 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Enosi ne ziba emyaka 95 n'afa. Kenani n'amala emyaka 7 n'azaala Makalaleeri. Kenani n'awangaala bwe yamala okuzaala Makalaleeri emyaka 80 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Kenani ne ziba emyaka 910 n'afa. Makalaleeri n'amala emyaka 65 n'azaala Yakedi. Makalaleeri n'awangaala bwe yamala okuzaala Yaledi emyaka 83 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Makalaleeri ne ziba emyaka 895 n'afa. Yaledi n'amala emyaka 162 n'azaala Enoka. Yaledi n'awangaala bwe yamala okuzaala Enoka emyaka 80 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Yaledi ne ziba emyaka 962 n'afa. Enoka n'amala emyaka 65 n'azaala Mesuseera. Enoka n'atambulira wamu ne Katonda bwe yamala okuzaala Mesuseera emyaka 3 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Enoka ne ziba emyaka 365. Enoka n'atambulira wamu ne Katonda so n'atabeerawo kubanga Katonda yamutwala. Mesuseera n'amala emyaka 187 n'azaala Lameka. Mesuseera n'awangaala bwe yamala okuzaala Lameka emyaka 782 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Mesuseera ne ziba emyaka 969 n'afa. Lameka n'amala emyaka 182 n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuuma erinnya lye Nuuwa, ng'ayogera nti ono yalitusanyusa mu mirimu gyaffe ne mu kutegana kw'emikono gyaffe olw'ensi Mukama gye yakolimira. Lameka n'awangaala bwe yamala okuzaala Nuuwa emyaka 595 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Lameka ne ziba emyaka 777 n'afa. Nuuwa yalinga yakamala emyaka 5 Nuuwa n'azaala Seemu, Kaamu ne Yafeesi. Oluberyeberye essuula ey'omukaaga. Awo abantu bwe baasooka okweyongera ku nsi ne bazaala abaana ab'obuwala. Abaana ba Katonda ne balaba abawala b'abantu nga balungi ne bawasanga abakazi mu bonna be baalonda. Mukama n'ayogera nti omwoyo gwange teguwakanenga na muntu emirembe n'emirembe kubanga ye gwe mubiri. Naye ennaku ze ziriba emyaka 12. Mu biro ebyo waaliwo abanefuli mu nsi. Era oluvannyuma abaana ba Katonda bwe baayingiranga eri abawala b'abantu ne babazaalira abaana. Bano be b'amaanyi abaasooka edda, abantu abayatiikirira. Mukama n'alaba obubi bw'omuntu nga bungi mu nsi, na buli kufumiitiriza kw'ebirowoozo by'omutima gwe nga kubi kwereere bulijjo. Mukama ne yejjusa kubanga yakola omuntu mu nsi, n'anakuwala mu mutima gwe. Mukama n'ayogera nti ndisangula omuntu gwe natonda okuva mu nsi okusookera ku muntu, n'ensolo, n'ekyewalula, n'ekibuuka waggulu, kubanga nejjusizza kubanga nabikola. Naye Nuuwa n'alaba ekisa mu maaso ga Mukama. Kuno kwe kuzaala kwa Nuuwa. Nuuwa yali mutuukirivu nga talina kabi mu mirembe gye. Nuuwa n'atambulira wamu ne Katonda. Nuuwa n'azaala abaana 3, Seemu, Kaamu ne Yafeesi. Ensi neyonooneka mu maaso ga Katonda. Ensi nejjula eddalu. Katonda n'alaba ensi ng'eyonoonese kubanga ekinda omubiri kyonna
kyali nga kimaze okwonoona ekkubo lyakyo ku nsi. Katonda n'agamba Nuuwa nti enkomerero ya buli ekirina omubiri etuuse mu maaso gange, kubanga ensi ejjudde eddalo ku lwabwe. Kale laba, ndibazikiriza wamu n'ensi. Weekolere eryato n'omuti goferi, osalangamu ennyumba mu lyato, osiige munda ne kungulu envumbo. Bw'otyo bw'okolanga. Emikono 300 obuwanvu bw'eryato, n'emikono 5 obugazi bwalyo, n'emikono 3 obugulumivu bwalyo. Osalangako ekituli ku lyato, era ng'omukono gumu olimala waggulu. N'omulyango gw'eryato oguteekanga mu mbiriizi zaalyo, okolanga eryato nga lirina ennyumba eya wansi, n'eyokubiri, n'eyokusatu. Nange laba, nze ndireeta amataba ag'amazzi ku nsi okuzikiriza ekirina omubiri kyonna ekirimu omukka ogw'obulamu wansi w'eggulu. Buli ekiri mu nsi kirifa. Naye ndiragaana endagaano yange naawe. Oliyingira mu lyato, gwe n'abaana bo, ne mukazi wo, n'abakazi b'abaana bo wamu naawe. Ne mu buli kiramu mu birina omubiri byonna, 2 mu buli ngeri by'olireeta mu lyato, biryoke bibeere ebiramu awamu naawe. Biriba ekisajja n'ekikazi. Mu bibuuka mu ngeri yaabyo, mu nte mu ngeri yaazo, mu buli ekyewalula eky'omu nsi mu ngeri yaakyo, mu buli ngeri 2 birijja gy'oli bibe ebiramu. Naawe weetwalire emmere yonna eriibwa, ogyekuŋŋaanyize, eriba mmere gy'oli ggwe nabyo. Nuuwa n'akola bw'atyo nga byonna Katonda bye yamulagira, bw'atyo bwe yakola. Olubereberye essuula ey'omusanvu. Mukama n'agamba Nuuwa nti, yingira ggwe n'ennyumba yo yonna mu lyato, kubanga nkulabye ng'oli mutuukirivu mu maaso gange mu mirembe gino. Mu buli nsolo ennongoofu twala 7 ensajja n'enkazi yaayo, era ne mu nsolo esali nnongoofu 2 ensajja n'enkazi yaayo, era ne mu bibuuka waggulu 7 ekisajja n'ekikazi. Ezzadde liryoke libe eddamu ku nsi yonna, kubanga oluvannyuma lw'ennaku 7 nze nditonyesa enkuba ku nsi ennaku 40 emisana n'ekiro. Nange ndisangula buli kintu ekiramu kye nakola okuva mu ttaka. Nuuwa byonna n'abikola nga Katonda bwe yamulagira. Naye Nuuwa yali nga yakamala emyaka 600 amataba ag'amazzi bwe gaabeerera ku nsi. Nuuwa n'ayingira n'abaana be ne mukazi we n'abakazi b'abaana be awamu naye mu lyato olw'amazzi ag'amataba. Mu nsolo ennongoofu ne mu nsolo ezitali nnongoofu ne mu bibuuka ne mu buli ekyewalula ku nsi, 2 ne biyingira eri Nuuwa mu lyato, ekisajja n'ekikazi nga Katonda bwe yalagira Nuuwa. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ennaku 7 ziri, amazzi ag'amataba ne gaba ku nsi. Mu mwaka ogw'olukaaga ogw'obulamu bwa Nuuwa, mu mwezi ogwokubiri ku lunaku olw'17 olw'omwezi, ku lunaku olwo ne zizibuka ensulo zonna ez'omu nnyanja ennene n'ebituli by'omu ggulu ne bigguka. Enkuba n'etonyera ku nsi ennaku 40 emisana n'ekiro. Ku lunaku olwo Nuuwa n'ayingira ne Seemu ne Kaamu ne Yafeesi abaana ba Nuuwa, ne mukazi wa Nuuwa n'abakazi 3 ab'abaana be awamu nabo mu lyato. Abo na buli nsolo mu ngeri yaayo, n'ente zonna mu ngeri yaazo, na buli ekyewalula ku nsi mu ngeri yaakyo, na buli ekibuuka mu ngeri yaakyo, buli nnyonyi eya buli kiwawaatiro. Ne biyingira eri Nuuwa mu lyato 2 mu buli nnyama yonna erimu omukka ogw'obulamu. Ebyayingira ne biyingira ekisajja n'ekikazi mu buli nnyama nga Katonda bwe yamulagira. Mukama n'amuggalira munda, amataba ne gabeera ku nsi ennaku 40, amazzi ne geeyongera ne gasitula eryato, ne liwanikibwa waggulu w'ensi. Amazzi ne gafuga ne geeyongera nnyo ku nsi, eryato ne liseeyeeya kungulu ku mazzi. Amazzi ne gayinza nnyo ku nsi, ensozi zonna empanvu ne zisaanikirwa ezaali wansi w'eggulu lyonna, emikono 15 okugenda waggulu,
amazzi we gaayinza, ensozi ne zisaanikirwa. Buli nnyama etambula ku nsi n'efa, ekibuuka, n'ente, n'ensolo na buli ekyewalula ku nsi, na buli muntu yenna. Byonna ebyalimu omukka ogw'omwoyo ogw'obulamu mu nnyindo zaabyo, mu byonna ebyali mu lukalu ne bifa. N'asangula buli kintu ekiramu ekyali kungulu ku ttaka, omuntu n'ente, n'ekyewalula, n'ekibuuka waggulu, ne bisangulibwa ku nsi. Nuuwa n'asigalawo yekka n'abo abaali awamu naye mu lyato. Amazzi ne gayinza ku nsi ennaku 150. Olubereberye essuula ey'omunaana, Katonda n'ajjukira Nuuwa na buli kiramu na buli nte eyali wamu naye mu lyato. Katonda n'aleeta empewo ziyite ku nsi, amazzi ne gaweebuuka, era n'ensolo z'ennyanja n'ebituli eby'omu ggulu ne biggalirwa. Enkuba ey'omu ggulu n'eziyizibwa, amazzi ne gadda okuva ku nsi obutayosa, ne gaweebuuka amazzi oluvannyuma lw'ennaku 150 bwe zaayitawo. Mu mwezi ogw'omusanvu, ku lunaku olw'17 olw'omwezi, eryato ne lituula ku nsozi za Alalaati. Amazzi ne gaweebuuka obutayosa okutuusa ku mwezi ogw'ekkumi. Mu mwezi ogw'ekkumi, ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi, entiko z'ensozi ne zirabika. Awo oluvannyuma lw'ennaku 40, Nuuwa n'asumulula ekimuli ky'eryato kye yakola. N'atuma na muŋŋoona n'afuluma, n'addiŋŋananga okutuusa amazzi lwe gaakalira ku nsi. N'atuma ejjiba okuva waali alyoke alabe ng'amazzi gaweebuuse kungulu ku nsi. Naye ejjiba teryalaba bbanga bwa kuwummuza kigere kyalyo, ne likomawo gy'ali mu lyato, kubanga amazzi gaali kungulu ku nsi yonna. N'afulumya omukono gwe n'alikwata n'aliyingiza mwali mu lyato. N'ayosaawo ennaku 7 nate n'atuma ejjiba okuva mu lyato. Ejjiba ne likomawo olw'eggulu mwali, laba mu kamwa kaalyo ne muba akalagala akabisi ak'omuzeyituuni. Nuuwa n'alyoka amanya nti amazzi gaweebuuse okuva ku nsi. N'ayosaawo ennaku 7 nate n'atuma ejjiba. Awo oluvannyuma teryakomawo nate gy'ali. Awo mu mwaka ogw'olukaaga-mu-gumu, mu mwezi ogw'olubereberye ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi, amazzi ne gakalira ku nsi. Nuuwa n'aggyako ekyasaanikira eryato, n'atunuulira, laba kungulu ku nsi nga kukalidde. Mu mwezi ogwokubiri ku lunaku olwa27 olw'omwezi, ensi n'ekalira. Katonda n'agamba Nuuwa nti, "Vva mu lyato, ggwe ne mukazi wo n'abaana bo n'abakazi b'abaana bo awamu naawe. Ofulumye wamu naawe buli kiramu ekiri wamu naawe mu buli nnyama yonna, ekibuuka n'ente na buli ekyewalula ku nsi, bizaalenga bibune ensi, byalenga byeyongerenga ku nsi." Nuuwa n'afuluma n'abaana be ne mukazi we n'abakazi b'abaana be awamu naye, buli nsolo, buli ekyewalula na buli ekibuuka, buli ekitambula kyonna ku nsi mu bika byabyo, ne bifuluma mu lyato. Nuuwa n'azimbira Mukama ekyoto, n'alonda ku nsolo zonna ennongoofu ne ku bibuuka byonna ebirongoofu, n'aweerayo ebiweebwayo ebyokebwa ku kyoto. Mukama n'awulira evvumbe eddungi. Mukama n'ayogera mu mutima gwe nti, "Ensi sikyagikolimira nate oluvannyuma ku lw'omuntu, kubanga okulowooza kw'omutima gw'omuntu kubi okuva mu buto bwe. So sikyakuba nate oluvannyuma ku buli kiramu nga bwe nkoze. Ensi ng'ekyaliwo, okusiga n'okukungula, era empewo n'ebbugumu, era ekyeya n'ettoggo, era emisana n'ekiro tebiggwengawo." Olubereberye essuula ey'omwenda, Katonda n'awa Nuuwa n'abaana be omukisa, n'abagamba nti, "Mwalenga, mweyongerenga, mujjule ensi. N'ekitiibwa kyammwe n'entiisa yammwe binaabanga ku buli nsolo ey'ensi ne ku buli nnyonyi eya waggulu, era ne byonna ebijjuza olukalu n'ebyennyanja byonna biweereddwayo mu mikono gyammwe. Na buli kiramu ekitambula kinaabanga kyakulya gye muli, ng'omuddo ogumera byonna mbibawadde, naye ennyama
awamu n'obulamu bwayo gwe musaayi gwayo temugiryanga. Era omusaayi gwammwe ogw'obulamu bwammwe siiremenga kuguvunaana eri buli nsolo n'okuguvunaana n'eri omuntu. Eri buli muganda w'omuntu naavunaananga obulamu bw'omuntu. Buli muntu anaayiwanga omusaayi gw'omuntu, omusaayi gwe gweyiwenga abantu. Kubanga mu kifaananyi kya Katonda mwe yakolera abantu. Nammwe mwalenga, mweyongerenga, muzaalenga nnyo ku nsi, mweyongerenga omwo. Katonda n'agamba Nuuwa n'abaana be awamu naye nti nange laba nywezeza endagaano yange nammwe, era n'ezadde lyammwe erinaddangawo, era na buli kiramu ekiri awamu nammwe, ennyonyi, ente na buli nsolo ey'ensi awamu nammwe. Byonna ebiva mu lyato, buli nsolo ey'ensi. Nange naanywezanga endagaano yange nammwe. So ebirina omubiri byonna tebikyazikirizibwa nate mulundi gwakubiri n'amazzi ag'amataba. So tewakyabaawo mataba nate mulundi gwakubiri okuzikiriza ensi. Katonda n'ayogera nti, kano ke kabonero ak'endagaano gye ndagaana nze nammwe na buli kitonde ekiramu ekiri nammwe, okutuusa emirembe egitaliggwaawo. Nteeka musoke wange ku kire, era anaabanga kabonero ak'endagaano gye ndagaanye n'ensi. Kale olunaatuukanga bwe naaleetanga ekire ku nsi, musoke anaalabikiranga ku kire, nange najjukiranga endagaano yange gye ndagaanye nze nammwe na buli kitonde ekiramu ekirina omubiri kyonna. N'amazzi tegaafuukenga nate mataba okuzikiriza omubiri gwonna. Naye musoke anaabanga ku kire, nange naamutunuuliranga, njijjukire endagaano eteridde Katonda gy'alagaanye na buli kitonde ekiramu ekirina omubiri kyonna ekiri ku nsi. Katonda n'agamba Nuuwa nti, ako ke kabonero ak'endagaano gye nywezezza nze na buli ekirina omubiri ekiri mu nsi. N'abaana ba Nuuwa abaava mu lyato, Seemu, ne Kaamu ne Yafeesi. Ne Kaamu ye yazaala Kanani, abo bensatule Nuuwa be yazaala. N'abazzukulu baabo be baabona ensi yonna. Nuuwa n'atanula okuba omulimi, n'asimba olusuku olw'emizabbibu, n'anywa ku mwenge gwalwo n'atamiira, n'akunamira mu weema ye. Kaamu ye yazaala Kanani, n'alaba ensonyi za kitaawe, n'abuulira baganda be babiri abaali ebweru. Seemu ne Yafeesi ne batoola ekyambalo, ne bakiteeka ku bibegabega byabwe bombi, ne batambula ekinnyumannyuma, ne babikka ku nsonyi za kitaabwe, era amaaso gaabwe nga gatunuulira nnyuma, ne batalaba ku nsonyi za kitaabwe. Nuuwa n'atamiirukuka mu mwenge gwe, n'amanya omwana w'omuto bwe yamukola, n'ayogera nti, Kanani akolimirwe, anaabanga muddu w'abaddu eri baganda be. Era yayogera nti, Mukama yeebazibwe, Katonda wa Seemu. Era Kanani abeerenga muddu we, Katonda agaziye Yafeesi, era atuulenga mu weema za Seemu. Era Kanani abeerenga muddu we. Nuuwa n'awangaala amataba nga gamaze okubaawo emyaka 350. N'ennaku zonna eza Nuuwa zaali myaka 950, n'afa. Olubereberye essuula ey'ekkumi. Ne kuno kwe kuzaala kw'abaana ba Nuuwa, Seemu, Kaamu ne Yafeesi. Abaana ne babazaalirwa amataba nga gamaze okubaawo. Abaana ba Yafeesi, Gomeri ne Magogi, ne Madayi, ne Yivani, ne Tubali, ne Meseki, ne Tiraasi. N'abaana ba Gomeri, Asukenazi, ne Elifasi, ne Togaluma. N'abaana ba Yavani, Elisa, ne Talusiisi, Kitimu, ne Dodanimu. Abo be baagabirwa ebizinga eby'amawanga mu nsi zaabwe, buli muntu ng'olulimi lwe bwe lwali, ng'ebika byabwe bwe byali mu mawanga gaabwe. N'abaana ba Kaamu, Kuusi, ne Mizulayimu, ne Puuti, ne Kanani.
n'abaana ba Kuusi, Seeba ne Kavira, ne Sabuta ne Laama ne Sabuteeka, n'abaana ba Laama, Seeba ne Dedani. Kuusi n'azaala Nimulodi, n'atanula okuba ow'amaanyi mu nsi. Yali muyizzi w'amaanyi mu maaso ga Mukama. Kyekiva kyogerwa nti nga Nimulodi omuyizzi ow'amaanyi mu maaso ga Mukama. N'okusooka kw'obwakabaka bwe kwali Baberi ne Ereki ne Akudi ne Kalune mu nsi Sinali. N'ava mu nsi omwo n'agenda mu Bwasuli, n'azimba Nineeve ne Lekobosiyira ne Kala ne Leseni ekiri wakati wa Nineeve ne Kala. Ekyo kye kibuga ekinene. Mizulayimu n'azaala Lodimu ne Anamimu ne Lekabimu ne Nafutukimu ne Pasulusimu ne Kasulukimu, omwava Abafirisuuti ne Kafutolimu. Kanani n'azaala Zidoni, omubereberye we ne Keesi, n'Omuyebuusi n'Omwamoli n'Omugirugaasi n'Omukiivi n'Omwaluki n'Omusiini n'Omwaluvadda n'Omuzemaali n'Omukamasi. N'ebika eby'Omukanani ne biddirira abo okubona. N'ensalo ey'Omukanani yava mu Zidoni ng'ogenda e Gerali n'etuuka ku Gaaza, era yatuuka ku Lasa ng'ogenda e Sodoma ne Ggomola ne Aduma ne Zoboyimu. Abo be baana ba Kaamu, ebika byabwe nga bwe byali, n'ennimi zaabwe mu nsi zaabwe mu mawanga gaabwe. Era ne Seemu jjajja w'abaana bonna aba Eberi muganda wa Yafeesi omukulu, naye n'azaalirwa abaana. Abaana ba Seemu, Eramu ne Asuli ne Alupakusaadi ne Ludi ne Alamu. N'abaana ba Alamu, Uzi ne Kuuli ne Geseri ne Masi. Ne Alupakusaadi n'azaala Seera. Seera n'azaala Eberi. Eberi n'azaalirwa abaana babiri, erinnya ly'omu Peregi, kubanga mu nnaku z'ensi zonna mwe zaagabirwa, n'erinnya lya muganda we Yokutaani. Yokutaani n'azaala Alumodaadi ne Serefu ne Kazalumaavesi ne Yera ne Kadolaamu ne Uzali ne Dikula ne Obali ne Abimayeri ne Seeba ne Ofiri ne Kavira ne Yobabu. Abo bonna baana ba Yokutaani, n'ensi gye baatuulamu yava ku Mesa ng'ogenda e Serali olusozi olw'ebuvanjuba. Abo be baana ba Seemu, ebika byabwe nga bwe byali, n'ennimi zaabwe mu nsi zaabwe, amawanga gaabwe nga bwe gaali. Ebyo bye bika by'abaana ba Nuuwa n'okuzaalibwa kwabwe bwe kwali mu mawanga gaabwe, era mu abo mwe gaava amawanga okwawulibwa mu nsi, amataba nga gamaze okubaawo. Olubereberye essuula ey'e11. N'ensi zonna zaalina olulimi lumu n'enjogera emu. Awo bwe baali batambula ebuvanjuba ne balaba olusenyi mu nsi Sinali, ne batuula omwo. Ne bagambagana nti kale nno tukole amatofaali tugookere ddala. Awo ne baba n'amatofaali mu kifo ky'amayinja n'ebitosi mu kifo ky'ennoni. Ne boogera nti kale nno twezimbire ekibuga n'ekigo ekirituusa entiko yaakyo mu ggulu, era twefunire erinnya tuleme okusaasaanira ddala ewala mu nsi zonna. Mukama n'akka okulaba ekibuga n'ekigo abaana b'abantu bye baazimba. Mukama n'ayogera nti laba, abo ly'eggwanga limu, era bonna balina olulimi lumu, era kino kye batanula okukola, ne kaakano tewali kigenda kubalema kye baagala okukola. Kale nno tukke tubatabulire eyo olulimi lwabwe, baleme okutegeera enjogera yaabwe bokka na bokka. Bw'atyo Mukama n'abasaasaanyiza ddala okuva eyo okubona ensi zonna, ne baleka okuzimba ekibuga. Erinnya lyakyo kye lyava lituumibwa Baberi,
kubanga eyo Mukama gye yatabulira olulimi lw'ensi zonna, n'okuva eyo Mukama n'abasansanyiza ddala okubona ensi zonna. Kuno kwe kuzaala kwa Seemu. Seemu yali yaakamaze emyaka 10 n'azaala Alupakusaadi, amatabanga gaakamaze emyaka 2 okubaawo. Seemu n'awangaala bwe yamala okuzaala Alupakusaadi emyaka 5, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Alupakusaadi n'amala emyaka 35 n'azaala Seera. Alupakusaadi n'awangaala bwe yamala okuzaala Seera emyaka 43, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Seera n'amala emyaka 3 n'azaala Eberi. Seera n'awangaala bwe yamala okuzaala Eberi emyaka 43, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Eberi n'amala emyaka 34 n'azaala Peregi. Eberi n'awangaala bwe yamala okuzaala Peregi emyaka 43, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Peregi n'amala emyaka 3 n'azaala Leewo. Peregi n'awangaala bwe yamala okuzaala Leewo emyaka 29, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Leewo n'amala emyaka 32 n'azaala Serugi. Leewo n'awangaala bwe yamala okuzaala Serugi emyaka 27, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Serugi n'amala emyaka 3 n'azaala Nakoli. Serugi n'awangaala bwe yamala okuzaala Nakoli emyaka 2, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Nakoli n'amala emyaka 29 n'azaala Teera. Nakoli n'awangaala bwe yamala okuzaala Teera emyaka 119, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Teera n'amala emyaka 7 n'azaala Ibulaamu, Nakoli ne Kalani. Era kuno kwe kuzaala kwa Teera. Teera yazaala Ibulaamu, Nakoli ne Kalani. Kalani n'azaala Lutti. Kalani n'afiira awali kitaawe mu nsi mwe yazaalirwa mu Uli, y'ensi y'Abakaludaaya. Ne Ibulaamu ne Nakoli ne beewasiza abakazi. Omukazi wa Ibulaamu erinnya lye Salaayi, n'omukazi wa Nakoli erinnya lye Mirika. Omwana wa Kalani ye kitaawe wa Mirika era kitaawe wa Isika. Era Salaayi yali mugumba, teyalina mwana. Teera n'atwala Ibulaamu omwana we, ne Lutti omwana wa Kalani omuzzukulu we, ne Salaayi muka mwana we, omukazi w'omwana we Ibulaamu. Ne bavaayo nabo mu Uli, y'ensi y'Abakaludaaya, okuyingira mu nsi ya Kanani. Ne batuuka e Kalani ne batuula eyo. N'ennaku za Teera zaali emyaka 25, Teera n'afiira mu Kalani. Olubereberye essula ey'e12. Awo Mukama n'agamba Ibulaamu nti, "Va mu nsi yannyo era awali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo oyingire mu nsi gye ndikulaga. Nange ndikufuula eggwanga eddene era n'akuwanga omukisa, era n'akuzanga erinnya lyo, era abeeranga mukisa ggwe. Nange n'abawanga omukisa abanaakusabiranga ggwe omukisa. N'oyo anaakukolimiranga n'amukolimiranga nze, ne mu ggwe ebika byonna eby'omu nsi mwe biriweerwa omukisa." Bw'atyo Ibulaamu n'agenda nga Mukama bwe yamugamba, ne Lutti n'agenda naye. Ibulaamu yali yakamaze emyaka 75 bwe yava mu Kalani. Ibulaamu n'atwala Salaayi mukazi we, ne Lutti omwana wa muganda we, n'ebintu byabwe byonna bye baali bakuŋŋaanyizza n'abantu be baafunira mu Kalani. Ne bavaayo okuyingira mu nsi ya Kanani, ne bayingira mu nsi ya Kanani. Ibulaamu n'ayita mu nsi n'atuuka mu kifo kya Sekemu, awali omuvule gwa Moole. Era Omukanaani yali mu nsi mu biro ebyo. Mukama n'alabikira Ibulaamu n'ayogera nti, "Ezzadde lyo ndiriwa ensi eno." N'azimbira eyo ekyoto eri Mukama eyamulabikira. N'avaayo n'agenda awali olusozi ku luuyi lw'ebuvanjuba olw'e Beseri. N'asimba eweema ye,
Ebbeseri nga kiri ku luuyi olw'ebugwanjuba ne Ayi ku luuyi olw'ebuvanjuba. N'azimbira eyo ekyoto eri Mukama, n'akaabira erinnya lya Mukama. Ibulaamu n'atambula ng'akyakwata ekkubo ery'obukiika obwa ddyo, ne wagwa enjala mu nsi. Ibulaamu n'aserengeta mu Misiri okutuula omwo, kubanga enjala yali nnyingi mu nsi. Awo bwe yali ng'anaatera okuyingira mu Misiri, n'alyoka agamba Salaayi mukazi we nti, laba, mmanyi nga bw'oli omukazi omulungi okulaba. Kale, Abamisiri bwe bali kulaba, kye baliva boogera nti oyo ye mukazi we, era balinzita nze, naye ggwe bali kuwonya mulamu. Oyogeranga nkwegayiridde nga gw'oli mwannyinaze, ndyoke ndabe ebirungi ku bubwo, n'obulamu bwange buwone ku lulwo. Awo Ibulaamu bwe yamala okuyingira mu Misiri, Abamisiri ne balaba omukazi nga mulungi nnyo. N'abakungu ba Falaawo ne bamulaba, ne bamutendereza eri Falaawo, ne batwala omukazi mu nnyumba ya Falaawo. N'akola bulungi Ibulaamu ku bubwe, n'aba n'endiga, n'ente, n'endogoyi ensajja, n'abaddu, n'abazaana, n'endogoyi enkazi, n'eŋŋamira. Mukama n'abonyaabonya Falaawo n'ennyumba ye n'ebibonoobono ebikulu olwa Salaayi mukazi wa Ibulaamu. Falaawo n'ayita Ibulaamu n'ayogera nti, kino kiki ky'onkoze? Kiki ekyakulobera okumbuulira nga ye mukazi wo? Kiki ekyakwogeza nti ye mwannyinaze? Nange n'okutwala ne mutwala okuba mukazi wange. Kale kaakano laba mukazi wo, omutwale weegendere. Falaawo n'amulagiririza abasajja ne bamuwerekerako ye ne mukazi we ne byonna bye yalina. Olubereberye essula y'e13. Ibulaamu n'alinnya n'ava mu Misiri, ye ne mukazi we ne byonna bye yalina, ne Lutu wamu naye, ne bagenda mu bukiika obwa ddyo. Era Ibulaamu yalina obugagga bungi, ente, ne ffeeza, ne zaabu. N'agenda ng'atambula n'ava mu bukiika obwa ddyo n'atuuka e Beseri, mu kifo eweema ye mwe yasooka okubeera, wakati wa Beseri ne Ayi, mu kifo eky'ekyoto kye yakola eyo olubereberye. Ibulaamu n'akaabira eyo erinnya lya Mukama. Era ne Lutti eyagenda ne Ibulaamu yalina embuzi n'ente n'eweema. Ensi n'etabayinza bombi okutuula awamu, kubanga ebintu byabwe byali bingi, n'okuyinza ne batayinza kutuula wamu. Ne wabaawo empaka eri abasumba b'ente za Ibulaamu n'abasumba b'ente eza Lutti. Era Omukanani n'Omuperezi baatuula mu nsi mu nnaku ezo. Ibulaamu n'agamba Lutti nti, waleme okubaawo empaka, nkwegayiridde, eri nze naawe, n'eri abasumba bange n'abasumba bo, kubanga tuli baaluganda. Ensi yonna teri mu maaso go, yawukana nange nkwegayiridde. Obanga oneeroboza omukono ogwa kkono, nange naagenda ku mukono ogwa ddyo. Naawe bw'oneeroboza omukono ogwa ddyo, nange naagenda ku mukono ogwa kkono. Lutti n'ayimusa amaaso ge, n'alaba olusenyi lwa Yoludaani lwonna nga mulimu amazzi mangi wonna wonna. Mukama nga tannaba kuzikiriza Sodoma ne Ggomola, nga lufaanana ng'olusuku lwa Mukama, ng'ensi y'e Misiri ng'ogenda mu Zowaali. Awo Lutti ne yeeroboza olusenyi lwonna olwa Yoludaani. Lutti n'atambula ebuvanjuba ne baawukana bokka na bokka. Ibulaamu n'atuula mu nsi ya Kanani, ne Lutti n'atuula mu bibuga eby'omu lusenyi, n'ajjulula eweema ye n'agituusa e Sodoma. N'abantu ab'omu Sodoma baali babi era boonoonyi nnyini mu maaso ga Mukama. Mukama n'agamba Ibulaamu, Lutti bwe yamala okwawukana naye, nti yimusa kaakano amaaso go otunule, ng'oyima mu kifo mw'oli, obukiika obwa kkono n'obwa ddyo n'obuvanjuba n'ebugwanjuba, kubanga ensi yonna gy'olabye ndigiwa ggwe n'ezzadde lyo emirembe gyonna. Era ndifuula n'ezzadde lyo ng'enfuufu y'oku nsi. Era omuntu bw'ayinza okubala enfuufu y'oku nsi, era n'ezzadde lyo liribalika.
golokoka otambule obune ensi obuwanvu bwayo n'obugazi bwayo, kubanga ndigiwa ggwe. Ibulaamu n'ajjula eweema ye, n'ajja n'atuula awali emivule gya Mamule egiri mu Kebbulooni, n'azimbira eyo ekyoto eri Mukama. Olubereberye essula 14. Awo mu mirembe gya Mulafeeri kabaka w'e Sinali, Aliyoki kabaka wa Erasali, Kedolawomeeri kabaka w'e Eramu, ne Jattidali kabaka w'e Goyoyimu ne balwana ne Bera kabaka w'e Sodoma, ne Biruusa kabaka w'e Gomora, Sinaabu kabaka w'e Aduma, ne Semebeeri kabaka w'e Zeboyoyimu, ne kabaka w'e Bera ye Zowali. Abo bonna ne begattira mu kiwonvu Sidimu, eyo y'ennyanja ey'omunnyo. Baaweerereza Kedolawomeeri emyaka 12, ne mu mwaka gwe-13 ne bajeema. Ne mu mwaka gwe-14 Kedolawomeeri n'ajja ne bakabaka abaali awamu naye. Ne bakubira Abaleefa mu Asterosikalumayimu, n'Abazuuzi mu Kaamu, n'Abeemi mu Savekireyasayimu, n'Abakooli ku lusozi lwabwe Seyiri. Ne babagoba okutuusa Erupalaani ekiri okumpi n'eddungu. Ne baddayo ne batuuka e Nuumusupaati ye Kadesi. Ne bakuba ensi yonna ey'Abameriki era n'ey'Abamooli abaatuula mu Kazozu-Tamali. Ne watabaala kabaka w'e Sodoma, ne kabaka w'e Gomora, ne kabaka w'e Adona, ne kabaka w'e Zeboyoyimu, ne kabaka wa Bera ye Zowaali. Ne bategeka olutalo okulwanira nabo mu kiwonvu Sidimu, okulwana ne Kedolawomeeri kabaka w'e Eramu, ne Tidaali kabaka w'e Goyoyimu, ne Amulafeeri kabaka w'e Sinali, ne Aliyoki kabaka w'e Erasali. Bakabaka abana nga balwana n'abataano. Era ekiwonvu Sidimu kyali kijjudde obunnya obw'ebitosi, ne bakabaka b'e Sodoma ne Gomora ne badduka ne bagwa omwo. N'abo abaasigalawo ne baddukira ku lusozi. Ne banyaga ebintu byonna eby'omu Sodoma ne Gomora n'ebyokulya byabwe byonna ne beegendera. Ne banyaga Lutti omwana wa muganda wa Ibulaamu eyatuulanga mu Sodoma n'ebintu bye ne bagenda. Ne wajja omu eyawonawo n'abuulira Ibulaamu Omwebbulaniya. Oyo yatuulanga awali emivule gya Mamule Omwamooli, muganda wa Esukooli era muganda wa Aneri. Nabo baalinga balaganye ne Ibulaamu. Ibulaamu bwe yawulira nga baanyaga muganda we, n'agenda n'abasajja abaayigirizibwa okulwana abaazaalirwa mu nnyumba ye 318. Ne babagoberera okutuusa ku Ddaani. Ne baawukanamu okubalumba ekiro, ye n'abaddu be ne babakuba. Ne babagoberera okutuusa ku Kkoba ekiri ku mukono ogwa kkono ogw'e Damasiko. N'akomyawo ebintu byonna, era n'akomyawo ne muganda we Lutti n'ebintu bye, era n'abakazi n'abantu. Ne kabaka w'e Sodoma n'afuluma okumusisinkana bwe yamala okukomawo nga asse Kedolawomeeri ne bakabaka abaali naye mu kiwonvu Save, kye kiwonvu kya kabaka. Ne Merukizedeki kabaka w'e Saalemi n'aleeta emmere n'omwenge, era ye yali kabona wa Katonda ali waggulu ennyo. N'amusabira omukisa, n'ayogera nti, Ibulaamu aweebwe omukisa Katonda ali waggulu ennyo, nannyini eggulu n'ensi. Era Katonda ali waggulu ennyo atenderezebwe, akugabidde abalabe bo mu mukono gwo. N'amuwa ekitundu eky'ekkumi ekya byonna. Kabaka w'e Sodoma n'agamba Ibulaamu nti, mpanzi abantu, ebintu obyetwalire ggwe. Ibulaamu n'agamba kabaka w'e Sodoma nti, nnyimusizza omukono gwange eri Mukama Katonda ali waggulu ennyo, nannyini ggulu n'ensi, nga ndayira nti siritwala kaggwa newankubadde akakoba k'engatto, newankubadde akantu konna k'olina, oleme okwogera nti mugaggawazizza Ibulaamu. Wabula ebyo abavubuka bye balidde n'omugabo gw'abasajja abaagenda nange, Aneri, Esukooli ne Mamule, abo batwale omugabo gwabwe.
Olubereberye essula 15. Oluvannyuma lw'ebyo ekigambo kya Mukama ne kijjira Ibulaamu mu kwolesebwa nga kyogera nti, totya Ibulaamu, nze ngabo yo n'empeera ye ennene nnyo. Ibulaamu n'ayogera nti, ayi Mukama Katonda, onompa ki? Kubanga ntambula nga sirina mwana, naye aliri ennyumba yange ye Damasiko eryeza. Ibulaamu n'ayogera nti, laba, nze tompadde zadde, era laba, eyazaalirwa mu nnyumba yange ye musika wange. Era laba, ekigambo kya Mukama ne kimujjira nga kyogera nti, omuntu oyo taliba musikaawo, naye aliva mu ntumbwe z'oggwe y'aliba omusikaawo. N'amufulumya ebweru n'ayogera nti, tunuulira eggulu kaakano, obale emunnyenye bw'onooyinza okuzibala. N'amugamba nti, ezadde lyo bwe liriba bwe lityo. N'akkiriza Mukama, n'akumubalira okuba obutuukirivu. N'amugamba nti, nze Mukama eyakuggya mu Uli ey'Abakaludaaya okukuwa ensi eno okugisikira. N'ayogera nti, ayi Mukama Katonda, kiki ekinantegeeza nga ndigisikira? N'amugamba nti, ontwalire ente enkazi eyakamaze emyaka 3, n'embuzi enkazi eyakamaze emyaka 3, n'endiga ensajja eyakamaze emyaka 3, n'ekaamukuukulu n'ejjiba etto. Ne yeetwalira ebyo byonna n'abyasaamu wakati, n'ateeka ebitundu 2 nga birabagana. Naye ennyonyi n'atazaasaamu, n'amasega ne gagwa ku mirambo. Ibulaamu n'agagoba. Awo enjuba bwe yali ng'egwa, otulo otungi ne tugwa ku Ibulaamu, era laba, entiisa y'ekizikiza ekikutte n'emugwako. N'agamba Ibulaamu nti, tegeerera ddala ng'ezadde lyo liri baggenyi mu nsi eteri yaabwe, era balibaweereza, era balibabonyaabonyeza emyaka 4, era n'eggwanga eryo lye baliweereza ndirisalira omusango, ne balyoka bavaamu nga balina ebintu bingi. Naye ggwe oligenda awali bajjajjaabo n'emirembe, oliziikibwa olimala okuwangaala obulungi. Ne mu mirembe egy'okuna balikomawo nate wano, kubanga obutali butuukirivu bw'Omwamoli tebunatuukirira. Awo enjuba bwe yamala okugwa, ekizikiza nga kikutte, laba, ekikoomi ekinyooka n'omumuli ogwaka ne biyita wakati awali ebitundu ebyo. Ku lunaku olwo Mukama n'alagaana ne Ibulaamu ng'ayogera nti, ezadde lyo ndiwadde ensi eno, okuva ku muggo gw'e Misiri okutuuka ku muggo omunene, omugga Fulaati. Omukeeni n'Omukenizi n'Omukadumooni n'Omukiiti n'Omuperezi n'Abaleefa n'Omwamoli n'Omukanani n'Omugirugaasi n'Omuyebuusi. Olubereberye essula eyo16. Salaayi mukazi wa Ibulaamu n'atamuzaalira baana, era yalina omuzaana Omumisiri erinnya lye Agali. Salaayi n'agamba Ibulaamu nti, laba nno, Mukama nziyizza okuzaalanga, nkwegayiridde, yingira eri omuzaana wange, mpozzi ndifuna abaana mu ye. Ibulaamu n'awulira eddoboozi lya Salaayi. Salaayi mukazi wa Ibulaamu n'atwala Agali Omumisiri omuzaana we. Ibulaamu bwe yali yakamaze emyaka 10 okutuula mu nsi ya Kanani, n'amuwa Ibulaamu musajja we okuba mukazi we. N'ayingira eri Agali, naye n'aba olubuto. Awo bwe yalaba ng'ali lubuto, mugole we n'anyoomebwa mu maaso ge. Salaayi n'agamba Ibulaamu nti, okwonoona kwange kube ku ggwe. Nakuwa omuzaana wange mu kifuba kyo. Kale bwe yalaba ng'ali lubuto n'ennyoomebwa mu maaso ge. Mukama atusalira omusango nze naawe. Naye Ibulaamu n'agamba Salaayi nti, laba, omuzaana wo ali mu mukono gwo, mukolere ekifaanana ekirungi mu maaso go. Salaayi n'amujooganga, n'adduka mu maaso ge. Ne malayika wa Mukama n'amulabira awali oluzzi
olw'amazzi mu ddungu, oluzzi oluli mu kkubo ng'ogenda e Suuli. N'ayogera nti, Agali, muzaana wa Salaayi, ova wa? Era ogenda wa? Naye n'ayogera nti, nziruka mu maaso ga mugole wange Salaayi. Ne malayika wa Mukama n'amugamba nti, ddayo eri mugole wo ogende wansi w'emikono gye. Era malayika wa Mukama n'amugamba nti, ndyongera nnyo ezzadde lyo, n'okubala ne litabalika olw'obungi. Era malayika wa Mukama n'amugamba nti, laba, oli lubuto, era olizaala omwana wa bulenzi, era olimutuuma erinnya Isimayiri. Kubanga Mukama awulidde okubonyaabonyezebwako, era alibanga entulege mu bantu. Omukono gwe gunaalwananga na buli muntu, n'omukono gwa buli muntu gunaalwananga naye, era anaatuulanga awali baganda be bonna. N'ayita erinnya lya Mukama eyayogera naye nti, gwe Katonda alaba, kubanga yayogera nti, n'okutunula ntunuulidde oyo andaba. Oluzzi kirava luyitibwa Beerakayiro, laba luli wakati wa Kadesi ne Beredi. Agali n'azaalira Ibulaamu omwana. Ibulaamu n'atuuma omwana we Agali gwe yazaala erinnya lye Isimayiri. Ibulaamu yali yakamaze emyaka 86 Agali bwe yazaalira Ibulaamu Isimayiri. Olubereberye essuula 17. Awo Ibulaamu bwe yali yakamaze emyaka 99, Mukama n'alabikira Ibulaamu n'amugamba nti, nze Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Tambuliranga mu maaso gange, obeerenga mutuukirivu, nange ndiragaana endagaano yange nze naawe, era ndikwaza nnyo. Ibulaamu n'avuunama amaaso ge. Katonda n'ayogera naye nti, nze laba, endagaano yange eri naawe, naawe oliba kitaawe w'amawanga amangi, so tokyayitibwanga nate erinnya lyo Ibulaamu, naye erinnya lyo linaabanga Ibulayimu, kubanga nfudde kitaawe w'amawanga amangi. Era ndikwaza nnyo, era ndikufuula amawanga, ne bakabaka baliva mu ggwe. Era ndinyweza endagaano yange nze naawe n'ezzadde lyo eririddawo, okutuusa emirembe gyabwe gyonna okuba endagaano eteredeba, okuba Katonda eri ggwe n'eri ezzadde lyo eririddawo. Era ndikuwa ggwe n'ezzadde lyo eririddawo ensi gye watambulirangamu, ensi yonna eya Kanani, okugirya emirembe gyonna. Era nze n'abeeranga Katonda waabwe. Katonda n'agamba Ibulayimu nti, naawe gwe olikwata endagaano yange, gwe n'ezzadde lyo eririddawo okutuusa emirembe gyabwe gyonna. Eno y'endagaano yange gye munaakwatanga eri nze nammwe n'ezzadde lyo eririddawo. Buli musajja mu mmwe anaakomolwanga, era munaakomolwanga omubiri gw'ekikuta kyammwe. Era kunaaba akabonero ak'endagaano eri nze nammwe. Anaamalanga ennaku 8 anaakomolwanga mu mmwe. Buli musajja mu mirembe gyammwe gyonna anaazaalirwanga mu nnyumba, era n'oyo munnaggwanga yenna gw'anaabaguzanga n'ebintu atali wa mu zadde lyammwe anaazaalirwanga mu nnyumba yo, n'oyo anaagulibwanga n'ebintu byo kibagwanira okumukomolanga. N'endagaano yange eneebanga mu mubiri gwammwe okuba endagaano etereddiba. N'omusajja atali mukomole atakomolwanga mubiri gwa kikuta kye, obulamu obwo bunaazikirizibwanga mu bantu be ng'amenya endagaano yange. Katonda n'agamba Ibulayimu nti, Salaayi mukazi we tokyamuyita erinnya lye Salaayi, naye Saala lye linaabanga erinnya lye. Nange ndimuwa omukisa, era nate ndikuwa omwana mu ye. Weewaawo ndimuwa omukisa, naye aliba nnyina w'amawanga, bakabaka b'abantu baliva mu ye. Ibulayimu n'alyoka avuunama amaaso ge, n'aseka, n'ayogera mu mutima gwe nti, omwana alizaalirwa oyo eyakamaze emyaka 10?
era ne Saala eyakamaze emyaka 9 alizaala. Ibulayimu n'agamba Katonda nti singa Isimayiri anaabanga mulamu mu maaso go. Katonda n'ayogera nti nedda, naye Saala mukazi wo alikuzaalira omwana, naawe oli mutuuma erinnya lye Isaaka. Nange naanywezanga endagaano yange naye okuba endagaano eteridiba eri ezzadde lye eririddawo. N'erya Isimayiri nkuwulidde, laba muwadde omukisa, era ndimwaza, era ndimwongera nnyo, alizaala abakungu 12, era ndimufuula eggwanga eddene, naye endagaano yange n'aginywezanga eri Isaaka. Saala gw'alikuzaalira mu biro ebyo ebyateekebwawo omwaka ogugenda okujja. N'aleka okwogera naye, Katonda n'alinnya n'avuwa eri Ibulayimu. Ibulayimu n'atwala Isimayiri omwana we, ne bonna abaazaalirwa mu nnyumba ye, ne bonna abaagulibwa n'ebintu bye, buli musajja mu bantu ab'omu nnyumba ya Ibulayimu n'abakomolera ku lunaku olwo omubiri gw'ekikuta kyabwe, nga Katonda bwe yamugamba. Ibulayimu yali yakamaze emyaka 99 bwe yakomolwa omubiri gw'ekikuta kye, ne Isimayiri omwana we yali yakamaze emyaka 13 bwe yakomolwa omubiri gw'ekikuta kye. Ku lunaku lumu Ibulayimu n'akomolebwa ne Isimayiri omwana we, n'abasajja bonna ab'omu nnyumba ye, abo abaazaalirwa mu nnyumba n'abo munnaggwanga yenna be yamuguza n'ebintu, ne bakomolwa wamu naye. Olubereberye essuula eyo18. Mukama n'amulabikira awali emivule gya Mamule, bwe yali ng'atudde mu mulyango mu ttuntu. N'ayimusa amaaso ge n'atunula, era laba abasajja 3 nga bayimiridde mu maaso ge. Awo bwe yabalaba n'ava mu mulyango gw'eweema n'adduka mbiro okubasisinkana. N'avunnama n'ayogera nti, Mukama wange, obanga kaakano ndabye ekisa mu maaso go, tova wali muddu wo, nkwegayiridde. Kale nno baleete otuzi munaabe ebigere, muwummulire wansi w'omuti, nange n'aleeta akamere, musanyuke emitima gyammwe, ne mulyoka mugenda, kubanga mutuuse eri omuddu wammwe. Ne boogera nti, kola bw'otyo nga bw'oyogedde. Ibulayimu n'ayanguwa n'ayingira mu weema eri Saala, n'ayogera nti, teekateeka mangu ebigero 3 eby'obutta, obugoye, ofumbe emmere. Ibulayimu n'adduka mbiro eri ekisibo, n'akimennyana eŋŋonvu ennungi, n'agiwa omuddu, n'ayanguwa okugifumba. N'addira omuzigo, n'amata, n'ennyana gy'afumbye, n'abiteeka mu maaso gaabwe. N'ayimirira ku mabbali gaabwe wansi w'omuti, ne balya. Ne bamugamba nti, ali ludda wa Saala mukazi wo? N'ayogera nti, laba, ali mu weema. N'ayogera nti, sirema kukomawo w'oli ekiseera bwe kiridda. Era laba, Saala mukazi wo alizaala omwana ow'obulenzi. Saala n'awulira mu mulyango gwa weema eyali ennyuma we. Ibulayimu ne Saala baali bakaddiye, era nga bayitiridde obukadde, so nga Saala takyabeera ng'empisa ey'abakazi bw'eri. Saala n'aseka munda ye, ng'ayogera nti, nga mmaze okukaddiwa ndisanyuka, era ne mukama wange ng'akaddiye. Mukama n'agamba Ibulayimu nti, kiki ekimusesezza Saala? Ng'ayogera nti, mazima ndizaala omwana nga nkaddiye, waliwo ekirema Mukama? Mu biro ebyateekebwawo ndikomawo w'oli ekiseera bwe kiridda, ne Saala alizaala omwana ow'obulenzi. Saala n'alyoka yeegaana ng'ayogera nti, sisese, kubanga yatya. N'ayogera nti, nedda, naye okuseka osese. Abasajja ne bagolokoka okuva eyo ne batunuulira e Sodoma. Ibulayimu n'agenda nabo okubawerekerako.
Mukama n'ayogera nti Ibulayimu naamukisa kyenkola kubanga Ibulayimu tayirema kufuuka ggwanga eddene ery'amaanyi era amawanga gonna ag'omu nsi galiweerwa omukisa mu ye kubanga kyenava mumanya alyoka abalagire abaana be n'ennyumba ye eriddawo okukwatanga ekkubo lya Mukama okukolanga eby'obutuukirivu n'eby'ensonga. Mukama alyoka aleete ku Ibulayimu bye yamwogerako. Mukama n'ayogera nti kubanga okukaaba kw'e Sodoma ne Gomora kunene era kubanga okwonoona kwabwe kwa kitalo nakka kaakano ndabe nga bakolera ddala ng'okukaaba kwayo bwe kuli okwatuuka erinzi era obanga tekyali bwe kityo n'amanya. Abasajja ne bava eyo ne bagenda e Sodoma naye Ibulayimu ng'akyayimiridde mu maaso ga Mukama, Ibulayimu n'asembera n'ayogera nti olizikiriza abatuukirivu awamu n'ababi? Mpozzi mu kibuga mulimu abatuukirivu 5 olizikiriza ekifo n'otakitonyiwa ku bw'abatuukirivu 5 abakirimu? Kitalo okole bw'otyo okutta abatuukirivu awamu n'ababi n'okwenkana abatuukirivu ne benkana n'ababi. Kitalo ekyo omulamuzi w'ensi zonna talikola bya butuukirivu? Mukama n'ayogera nti bwe naalaba mu Sodoma abatuukirivu 5 munda mu kibuga ne ndyoka nsonyiwa ekifo kyonna ku bwabwe. Ibulayimu n'addamu n'ayogera nti laba nno ngezezza nze okwogera ne Mukama newankubadde nga ndi nfuufu bufuufu n'evvu. Mpozzi ku batuukirivu 5 kunaabulako 5 olizikiriza ekibuga kyonna kubanga 5 babulako? N'ayogera nti sirikizikiriza bwe naalabayo 45. N'ayogera naye nate era nti mpozzi munaalabika 40. N'ayogera nti sirikola bwe ntyo ku 40. N'ayogera nti nkwegayiridde Mukama tasunguwala nange kanjogere mpozzi munaalabika 30. N'ayogera nti sirikola bwe ntyo bwe naalabayo 30. N'ayogera nti laba nno ngezezza nze okwogera ne Mukama mpozzi munaalabika 2. N'ayogera nti sirikizikiriza ku 2 abo. N'ayogera nti nkwegayiridde Mukama tasunguwala nange kanjogere nate omulundi guno ogumu gwokka mpozzi munaalabika 10. N'ayogera nti sirikizikiriza ku 10 abo. Mukama ne yeegendera bwe yamala okwogera ne Ibulayimu. Ibulayimu n'addayo mu kifo kye. Olubereberye essuula ey'e19. Ne bamalayika 2 ne batuuka e Sodomu akawungeezi ne Lutti yali atudde mu mulyango ogw'e Sodoma. Lutti n'abalaba n'agolokoka okubasisinkana n'avunnama amaaso ge n'ayogera nti laba nno bakama bange mwekoloobye mbeegayiridde mu nnyumba y'omuddu wammwe musule okukeesa obudde munaabe ebigere mukeere enkya okugolokoka mwegendere. Ne boogera nti nedda naye tunaasula mu luguudo okukeesa obudde. N'abawaliriza nnyo ne beekoloobya ewuwe ne bayingira mu nnyumba ye n'abafumbira embaga n'ayokya omugaati ogutazimbulukuswa ne balya. Naye nga tebanneebaka abasajja ab'omu kibuga ab'e Sodoma ne bazingiza ennyumba abato era n'abakulu abantu bonna nga bavudde mu bifo byonna. Ne bayita Lutti ne bamugamba nti abasajja bali ludda wa abayingidde ewuwe ekiro kino? Obafulumye gye tuli tubamanye. Lutti n'afuluma gye bali mu mulyango n'aggalawo oluggi ennyuma we n'ayogera nti mbeegayiridde baganda bange temukola bubi obwenkanidde wano. Laba nno nina abaana abawala 2 abatamanyanga musajja kambafulumye abo gye muli mbeegayiridde nammwe mubakolenga bwe kiri ekirungi mu maaso gammwe. Naye abasajja abo temubakola kigambo kubanga batuuse wansi w'ekisiikirize ky'akasolya kange. Ne boogera nti vaawo. Ne boogera nti olusajja luno lwayingira okuba omugenyi naye kirugwanira okuba omulamuzi.
kaakano tunaakukola ggwe bubi okusinga abo. Ne bamunyigiriza nnyo omusajja ye Lutti, ne basembera okumenya oluggi. Naye abasajja ne bagolola emikono ne bayingiza Lutti mu nnyumba mwe baali, ne baggalawo oluggi. Ne bazibya amaaso g'abasajja abaali ku luggi, abato era n'abakulu. N'okwekooya ne beekooya nga banoonya oluggi. Abasajja ne bagamba Lutti nti, olina nate wano abalala, mukoddomi wo n'abaana bo ab'obulenzi n'ab'obuwala, ne bonna b'olina mu kibuga? Bafulumye mu kifo muno, kubanga tunaakizikiriza ekifo kino, kubanga okukaaba kwabwe kweyongedde nnyo mu maaso ga Mukama, era Mukama yatutumye okukizikiriza. Lutti n'afuluma n'ayogera ne bakoddomi be abaawasa bawala be, n'agamba nti, mugolokoke muve mu kifo kino, kubanga Mukama anaakizikiriza ekibuga. Naye yaliŋŋanga asaaga eri bakoddomi be. Awo we bwakya enkya, bamalayika ne bamwanguyiriza Lutti nga boogera nti, golokoka otwale mukazi wo n'abaana bo abawala bombi abali wano, oleme okuzikirizibwa mu butali butuukirivu bw'ekibuga. Naye n'alwa. Abasajja ne bamukwata ku mukono gwe, ne ku mukono gwa mukazi we, ne ku mukono gw'abaana be abawala bombi. Awo bwe baamala okubajjiramu ddala, n'ayogera nti, dduka oleme okufa, totunula nnyuma wo, so tolwa mu lusenyi lwonna, ddukira ku lusozi oleme okuzikirizibwa. Lutti n'abagamba nti, nedda, mukama wange, nkwegayiridde, laba nno omuddu wo alabye ekisa mu maaso go, era ogulumizizza okusaasira kwo, kuwondaze ng'omponya ndeme okufa. Ne siyinza kuddukira ku lusozi luno, akabi kaleme okuntuukako n'enfa. Laba nno ekibuga ekyo kwe kumpi okukiddukiramu, era kye kibuga ekitono. Nkwegayiridde nzirukire omwo, si ekitono, n'obulamu bwange buliwona. N'amugamba nti, era nkukkiriza ne mu kigambo ekyo, obutasuula kibuga ky'oyogeddeko. Yanguwako oddukire omwo, kubanga siyinza kukola kigambo nga tonatuuka omwo. Erinnya ly'ekibuga kye lyava liyitibwa Zowaali. Enjuba yali ng'emaze okuvaayo ku nsi Lutti bwe yatuuka mu Zowaali. Mukama n'alyoka atonnyesa ku Sodoma ne Ggomola omuliro n'ekibiriiti nga biva mu ggulu. N'asuula ebibuga ebyo n'olusenyi lwonna, n'abo bonna abaatuulanga mu bibuga, n'ebyo ebyamera ku ttaka. Naye mukazi we n'atunula ennyuma we ng'amuvaako ennyuma, n'afuuka empagi ey'omunnyo. Ibulayimu n'agolokoka enkya mu makya, n'agenda mu kifo mwe yayimirira mu maaso ga Mukama, n'atunuulira e Sodoma ne Ggomola n'eri ensi yonna ey'olusenyi, n'alengera, era laba omukka ogw'ensi ne gunyuuka ng'omukka ogw'ekikoomi. Awo Katonda bwe yazikiriza ebibuga eby'omu lusenyi, Katonda n'ajjukira Ibulayimu, n'asindika Lutti ave wakati mu bibuga ebyasuulibwa. Bwe yasuula ebibuga, Lutti mwe yali atuula. Lutti n'alinnya n'ava mu Zowaali n'atuula ku lusozi n'abaana be abawala bombi naye, kubanga natya okutuula mu Zowaali. N'atuula mu mpuku n'abaana be abawala bombi. N'omubereberye n'agamba omuto nti, kitaffe akaddiye, so tewali musajja mu nsi aliyingira gye tuli ng'empisa y'ensi zonna bw'eri. Kale tunyweze kitaffe omwenge, naffe tunaasula naye tukume ezzadde lya kitaffe. Ne banywesa kitaabwe omwenge ekiro ekyo. N'omubereberye n'ayingira n'asula n'ekitaawe, n'atamanya bwe yagalamira newankubadde bwe yagolokoka. Awo ku lunaku olwaddako omubereberye n'agamba omuto nti, laba, ekiro nasuze n'ekitange, era tumunywesa omwenge n'ekiro kino, naawe n'oyingira
n'osula naye tukuume ezzadde lya kitaffe. Era ne banywesa kitaabwe omwenge n'ekiro ekyo. Omuto n'agolokoka n'asula naye, n'atamanya bwe yagalamira, newankubadde bwe yagolokoka. Bwe batyo abaana ba Lutti bombi abawala ne baba embuto za kitaabwe. Omubereberye n'azaala omwana ow'obulenzi, n'amutuuma erinnya Mowabu. Oyo ye jjajja w'Abamowabu ne kaakano. Era n'omuto naye n'azaala omwana ow'obulenzi, n'amutuuma erinnya Benami. Oyo ye jjajja w'abaana ba Amoni ne kaakano. Olubereberye essuula 2. Ibulayimu n'ava eyo n'atambula okugenda mu nsi ey'omu bukiika obwa ddyo. N'atula wakati wa Kadesi ne Suuli, n'abeera mu Gerali. Ibulayimu n'ayogera ku Saala nti ye mwannyinaze. Ne Abimereki kabaka w'e Gerali n'atuma n'atwala Saala. Naye Katonda n'ajjira Abimereki mu kirooto eky'ekiro n'amugamba nti, laba, gw'oli mufubufu olw'omukazi gwe watwala kubanga alina bba. Era Abimereki yali nga tannamusemberera. N'ayogera nti, Mukama, olitta eggwanga newankubadde nga ttuukirivu. Teyaŋŋamba ye yennyini nti ye mwannyinaze. Naye omukazi yennyini n'ayogera nti ye mwannyinaze. Nga nina omutima omutuukirivu n'engalo ezaliiko kabi we nakola ekyo. Katonda n'amugamba mu kirooto nti, weewaawo, mmanyi nga wakola ekyo ng'olina omutima omutuukirivu, era nange ne nkuziyiza okunnyonoona, kyenava nnema okukuganya okumukwatako. Kale nno zaayo omukazi w'omusajja, kubanga ye nnabbi. Naye alikusabira, naawe oliba mulamu. Era bw'otoomuzzeeyo, tegeera nga tolirema kufa, gwe n'ababo bonna. Abimereki n'agolokoka enkya n'ayita abaddu be bonna, n'abuulira ebyo byonna mu matu gaabwe. Abasajja ne batya nnyo. Abimereki n'alyoka ayita Ibulayimu n'amugamba nti, onkoze ki? Nange nakwonoona ntya? Gwe okundeetera nze n'obwakabaka bwange okwonoona okunene. Onkoze ebikolwa ebitagwana kola. Abimereki n'agamba Ibulayimu nti, walaba kiki ekyakukoza ekyo? Ibulayimu n'ayogera nti, kubanga nalowooza nti mazima okutya Katonda tekuli mu kifo kino. Nange balinzita olwa mukazi wange. Era naye mazima ye mwannyinaze, mwana wa kitange, naye si mwana wa mmange. N'afuuka mukazi wange. Kale, Katonda bwe yantambuzatambuza okuva mu nnyumba ya kitange, ne ndyoka mugamba nti, kino kye kisa kyo ky'ononjolesanga mu buli kifo mwe tunaatuukanga. Oyogeranga ku nze nti ye mwannyinaze. Ne Abimereki n'atwala endiga, n'ente, n'abaddu, n'abazaana, n'abiwa Ibulayimu, n'amuddiza Saala mukazi we. Abimereki n'ayogera nti, ensi yange eri mu maaso go, tuula gy'onooyagala. N'agamba Saala nti, laba, mpadde mwannyoko ebitundu 1000 ebya ffeeza. Laba, kyekyokubikka ku maaso gy'oli, eri abo bonna abali naawe, ne mu bigambo byonna ogattiddwa. Ibulayimu n'asaba Katonda. Katonda n'awonya Abimereki ne mukazi we n'abazaana be ne bazaala abaana, kubanga Mukama yali asibidde eddala embuto zonna ez'omu nnyumba ya Abimereki olwa Saala mukazi wa Ibulayimu. Olubereberye essuula 21. Mukama n'ajjira Saala nga bwe yayogera, era Mukama n'akola Saala nga bwe yagamba. Saala n'aba olubuto, n'azaalira Ibulayimu omwana ow'obulenzi ng'akaddiye.
mu biro ebyo ebyateekebwawo Katonda bye yamugambako. Ibulayimu n'atuma omwana we yamuzaalirwa Saala gwe yamuzaalira erinnya lye Isaaka. Ibulayimu n'akomola omwana we Isaaka nga yakamaze ennaku 8 nga Katonda bwe yamulagira. Era Ibulayimu yali yakamaze emyaka 10 omwana we Isaaka bwe yamuzaalirwa. Saala n'ayogera nti Katonda ansesezza. Buli anaawuliranga anaasekeranga wamu nange. N'ayogera nti aliwo oyo eyandigambye Ibulayimu nga Saala aliyonsa abaana be, kubanga amuzaalidde omwana ow'obulenzi ng'akaddiye. Omwana n'akula n'ava ku mabeere. Ibulayimu n'afumba embaga ennene ku lunaku Isaaka lwe yaviirako ku mabeere. Saala n'alaba omwana wa Agali Omumisiri gwe yazaalira Ibulayimu ng'aduula. Kyeyava agamba Ibulayimu nti goba omuzaana ono n'omwana we, kubanga omwana w'omuzaana ono tajja kubeera musika wamu n'omwana wange ye Isaaka. N'ekigambo ekyo ne kiba kizibu nnyo mu maaso ga Ibulayimu olw'omwana we. Katonda n'agamba Ibulayimu nti kireme okuba ekizibu mu maaso go olw'omulenzi n'olw'omuzaana wo. Mu byonna Saala by'anaakubuuliranga owuliranga eddoboozi lye, kubanga mu Isaaka ezzadde lyo mwe linaayitirwanga. Era ne mu mwana w'omuzaana ndimuviisaamu eggwanga, kubanga ye ly'ezzadde lyo. Ibulayimu n'agolokoka enkya mu makya, n'addira emmere n'ensawo ey'eddiba ey'amazzi n'abiwa Agali ng'abisa ku kibegabega kye, n'omwana n'amusindika. N'agenda n'atambulira mu ddungu ery'e Beruseba. N'amazzi ag'omu ddiba ne gaggwamu. N'asazika omwana wansi w'ekisaka ekimu. N'agenda n'atuula wansi ng'amutunuulira walako ng'ebbanga akasaale we kagwa, kubanga yayogera nti nneme okulaba omwana ng'afa. N'atuula ng'amutunuulira, n'ayimusa eddoboozi lye n'akaaba. Katonda n'awulira eddoboozi ly'omulenzi, ne malayika wa Katonda n'ayita Agali ng'ayima mu ggulu, n'amugamba nti obadde otya Agali? Totya, kubanga Katonda awulidde eddoboozi ly'omulenzi waali. Golokoka oyimuse omulenzi, omukwate mu ngalo zo, kubanga ndimufuula eggwanga eddene. Katonda n'azibula amaaso ge, n'alaba oluzzi lw'amazzi, n'agenda n'ajjuza eddiba amazzi n'anywesa omulenzi. Katonda n'abaamu n'omulenzi, n'akula, n'atuulanga mu ddungu, n'afuuka omulasi w'obusaale. N'atuulanga mu ddungu ery'e Palani, ne nnyina n'amuwasiza omukazi mu nsi y'e Misiri. Awo mu biro ebyo Abimereki ne Fikoli omukulu w'eggye ne bagamba Ibulayimu nti Katonda ali wamu naawe mu byonna by'okola. Kale nno ndayirira wano Katonda nga tonkuusekuuse nga nze newankubadde omwana wange, newankubadde omwana w'omwana wange, naye ng'ekisa bwe kiri kye nkukoze, naawe ononkolanga bw'otyo nze n'ensi gye watuulamu. Ibulayimu n'ayogera nti n'alayira. Ibulayimu n'amenya Abimereki olw'oluzzi lw'amazzi abaddu ba Abimereki lwe baamuggyako olw'amaanyi. Abimereki n'ayogera nti simumanyi bw'ali eyakola bw'atyo, so tombuulirangako, so siwulirangako era wabula leero. Ibulayimu n'addira endiga n'ente n'abiwa Abimereki, ne balagaana endagaano bombi. Ibulayimu n'ateeka endiga enduusi 7 ez'omu kisibo wamu zokka. Abimereki n'agamba Ibulayimu nti endiga ezo enduusi 7 z'otadde awamu zokka amakulu gaazo ki? N'ayogera nti endiga ezo enduusi 7
onooziweebwa mu mukono gwange. Ekyo kibeere mujooyirwa gye ndi nga nze nasima oluzzi olwo. Kyeyava ayita ekifo ekyo Beeruseba, kubanga eyo gye baalayirira bombi. Bwe batyo ne balagaanira endagaano mu Beeruseba. Abimereki n'agolokoka ne Fikoli omukulu w'eggye lye ne baddayo mu nsi ey'Abafirisuuti. Ibulayimu n'asimba omumyulira mu Beeruseba n'akoowoolera eyo erinnya lya Mukama, Katonda ataggwaawo. Ibulayimu n'amala ennaku nnyingi mu nsi ey'Abafirisuuti. Olubereberye essuula 22. Awo oluvannyuma lw'ebyo Katonda n'akema Ibulayimu n'amugamba nti, Ibulayimu. N'ayogera nti, nze nzuuno. N'ayogera nti, twala kaakano omwana wo omu gw'oyagala ye Isaaka, ogende mu nsi Moriya, omuweere eyo okuba ekiweebwayo ekyokebwa ku lumu ku lusozi lwe ndikugambako. Ibulayimu n'agolokoka enkya mu makya, n'assa amatandiiko ku ndogoyi ye, n'atwala babiri ku bavubuka be ne Isaaka omwana we, n'ayasa enku ez'ekiweebwayo ekyokebwa, n'agolokoka n'agenda mu kifo Katonda kye yamugambako. Ku lunaku olwokusatu Ibulayimu n'ayimusa amaaso ge n'alengera ekifo. Ibulayimu n'agamba abavubuka be nti, mubeere mmwe wano n'endogoyi, nange n'omulenzi tunaagenda wali ne tusinza ne tudda gye muli. Ibulayimu n'atwala enku ez'ekiweebwayo ekyokebwa, n'azitiika Isaaka omwana we, n'atwala omuliro n'akambe mu ngalo ze. Ne bagenda bombi wamu. Isaaka n'agamba Ibulayimu kitaawe nti, kitange. N'ayogera nti, nze nzuuno mwana wange. N'ayogera nti, laba, omuliro n'enku biibino, naye guliwa omwana gw'endiga ogw'ekiweebwayo ekyokebwa? Ibulayimu n'ayogera nti, Katonda aneefunira omwana gw'endiga ogw'ekiweebwayo ekyokebwa, mwana wange. Kale ne bagenda bombi, ne batuuka mu kifo Katonda we yamugamba. Ibulayimu n'azimbira eyo ekyoto, n'atindikira enku, n'asiba Isaaka omwana we, n'amugalamiza ku kyoto ku nku. Ibulayimu n'agolola omukono gwe, n'addira akambe okutta omwana we. Ne malayika wa Mukama n'amukoowoola ng'ayima mu ggulu, n'ayogera nti, Ibulayimu, Ibulayimu. N'ayogera nti, nze nzuuno. N'ayogera nti, tossa mukono gwo ku mulenzi, so tomukola kantu, kubanga kaakano ntegedde ng'otya Katonda, kubanga tonyimye mwana wo, omwana wo omu. Ibulayimu n'ayimusa amaaso ge n'atunula, era laba, enyuma we endiga ensajja ng'ekwatiddwa mu kisaka n'amayembe gaayo. Ibulayimu n'agenda n'atwala endiga n'agiwaayo okuba ekiweebwayo ekyokebwa mu kifo ky'omwana we. Ibulayimu n'atuuma ekifo kiri erinnya lyakyo Yakuwayire, nga bwe kyogerwa ne leero nti, ku lusozi lwa Mukama kirirabwa. Ne malayika wa Mukama n'ayita Ibulayimu omulundi ogwokubiri ng'ayima mu ggulu, n'ayogera nti, neerayiridde nzekka, bw'ayogera Mukama, kubanga okoze bw'otyo n'otonyima mwana wo, omwana wo omu, okukuwa omukisa n'akuwanga omukisa, n'okwongera n'akwongerangako ezzadde lyo ng'emunyenye ez'omu ggulu, ng'omusenyu oguli ku ttale ly'ennyanja. Era ezzadde lyo balirya omulyango gw'abalabe baabwe, era mu zzadde lyo amawanga gonna ag'omu nsi mwe galiweerwa omukisa, kubanga owulidde eddoboozi lyange. Awo Ibulayimu n'addayo eri abavubuka be, ne bagolokoka ne bagenda bonna wamu e Beeruseba. Ibulayimu n'atuulanga mu Beeruseba. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo ne babuulira Ibulayimu nga boogera nti, laba, era Mirika naye yazaalira abaana muganda wo Nakoli. Uzi omubereberye we
ne Buzi muganda we, ne Kemweri kitaawe wa Alamu, ne Kesedi, ne Kaazo, ne Pirudasi, ne Yudilafu, ne Besweri. Besweri n'azaala Lebbeeka. Abo 8 Milika yabazaalira Nakoli muganda wa Ibulayimu, n'omuzaana we erinnya lye Lewuma, era naye n'azaala Teba, ne Gakamu, ne Takasi, ne Maaka. Olubereberye essuula 23. Saara n'awangaala emyaka 127. Egyo gye myaka Saara gye yawangaala. Saara n'afiira mu Kiriyaswalaba ye Kebbulooni mu nsi ya Kanani. Ibulayimu n'ajja okukungubagira Saara n'okumukaabira amaziga. Ibulayimu n'agolokoka n'ava eri omulambo gwe n'agamba abaana ba Keesi nti, nze ndi mugenyi era omutambuze gye muli. Mumpe ekifo eky'okuziikangamu okuba obutaka mu nsi yammwe. Nziika omulambo gwange obutagulabangako. N'abaana ba Keesi ne baddamu Ibulayimu nga bamugamba nti, otuwulire mukama wange, gwe oli mukungu mukulu mu ffe. Ziika omulambo gwo mu ntaana yaffe gy'oneeroboza mu zonna. Tewali mu ffe agenda okukumma entaana ye obutaziika mulambo gwo. Ibulayimu n'agolokoka n'avunnamira abantu ab'omu nsi be baana ba Keesi. N'ayogera nabo ng'agamba nti, bwe mwagala nze okuziika omulambo gwange obutagulabangako, mumpulire. Muneegayirire Efuloni omwana wa Zokali ampe empuku eya Makupeera gy'alina, ekomerera mu lusuku lwe, ajinguze omuwendo gwayo omulamba wakati mu mmwe okuba obutaka okuba entaana. Efuloni yali atudde wakati mu baana ba Keesi. Efuloni Omukiiti n'addamu Ibulayimu abaana ba Keesi nga bamuwulira, be bonna abayingira mu mulyango gw'ekibuga ng'ayogera nti, nedda mukama wange, ompulire. Olusuku ndukuwadde, n'empuku erulimu njikuwadde. Mu maaso g'abaana b'abantu bange njikuwadde. Ziika omulambo gwo. Ibulayimu n'avunama mu maaso g'abantu ab'omu nsi. N'agamba Efuloni abantu ab'omu nsi nga bamuwulira ng'ayogera nti, naye bw'onooyagala nkwegayirira ompulire. Naasasula omuwendo gw'olusuku, gukkirize nkuwe, nange naaziika mu mulambo gwange. Efuloni n'addamu Ibulayimu ng'amugamba nti, mukama wange ompulire. Akasuku omuwendo gwako essekeri eza ffeeza 4 kintu ki eri nze naawe? Kale ziika omulambo gwo. Ibulayimu n'awulira Efuloni. Ibulayimu n'agerera Efuloni effeeza gye yali agambye abaana ba Keesi nga bamuwulira, essekeri eza ffeeza 4 ng'effeeza eya bulijjo ey'omuguzi bwe yali. Awo olusuku lwa Efuloni olwali mu Makupeera etunuulira Mamule, olusuku n'empuku eyalimu n'emiti gyonna egyali mu lusuku egyali mu nsalo yaalwo yonna okwetooloola, byanywezebwa eri Ibulayimu okuba obutaka bwe mu maaso g'abaana ba Keesi, mu maaso ga bonna abaayingira mu mulyango gw'ekibuga kye. Oluvannyuma lw'ebyo Ibulayimu n'aziika Saala mukazi we mu mpuku ey'omu lusuku lwa Makupeera etunuulira Mamule ye Kebbulooni mu nsi eya Kanani. N'olusuku n'empuku erulimu ne binywezebwa abaana ba Keesi eri Ibulayimu okuba obutaka bwe okuba ekifo eky'okuziikangamu. Olubereberye essuula 24. Ibulayimu yali akaddiye ng'ayitiridde obukadde, era Mukama yawanga Ibulayimu omukisa mu bigambo byonna. Ibulayimu n'agamba omuddu we omukulu w'ennyumba ye eyafuganga byonna bye yalina nti, nkwegayiridde sa omukono gwo wansi w'ekisambi kyange, nange naakulayiza Mukama Katonda w'eggulu era Katonda w'ensi, nga toliwasiza mwana wange
mukazi aliva mu bawala ab'Abakanani bentuulamu. Naye oligenda mu nsi yange era eri baganda bange omuwasize omwana wange Isaaka omukazi. Omuddu n'amugamba nti, mpozzi omukazi talikkiriza kujja nange okutuuka mu nsi eno. Kirimwanira okuzza omwana wo mu nsi gye wavaamu? Ibulayimu n'amugamba nti, tozzangayo mwana wange n'akatono. Mukama Katonda w'eggulu eyanzija mu nnyumba ya kitange ne mu nsi mwe nazaalirwa era eyayogera nange n'andayirira ng'agamba nti ezzadde lyo ndiriwa ensi eno, oyo alituma malayika we okukulembera, naawe oli wasiza omwana wange omukazi aliva eyo. N'omukazi bw'aliba nga takkiriza kujja naawe, kale nga toliiko musango olw'ekirayiro kyange kino. Kino kyokka obutamuzzaayo mwana wange. Omuddu n'assa omukono gwe wansi w'ekisambi kya Ibulayimu mukama we, n'amulayirira mu kigambo ekyo. Omuddu n'atwala eŋŋamira 10 ez'omu ŋŋamira eza mukama we, ne yeegendera ng'alina ebintu byonna ebirungi ebya mukama we mu ngalo ze. N'agolokoka n'agenda mu Mesopotamiya mu kibuga kya Nakoli. N'afukamiza eŋŋamira ebweru w'ekibuga awali oluzzi lw'amazzi. Obudde nga buwungeera, obudde nga butuuse, abakazi bwe baafulumiranga okusena amazzi. N'ayogera nti, ayi Mukama, Katonda wa mukama wange Ibulayimu, ompe nkwegayiridde omukisa leero, olage ekisa mukama wange Ibulayimu. Laba, nyimiridde ku nsulo z'amazzi, n'abaana abawala b'ab'omu kibuga bafuluma okusena amazzi. Kale kibeere bwe kiti. Omuwala gwe n'agamba nti sena ensuwa yo, nkwegayiridde nnywe, naye anaagamba nti nnywa, nange nanywesa engamira zo, oyo abeere oyo gwe walagirira omuddu wo Isaaka. Era bwe ntyo bwe nnaategeera ng'olaze ekisa mukama wange. Kale olwatuuka bwe yali ng'akyayogera, laba, Lebbeeka n'afuluma eyazaalirwa Besweri omwana wa Mirika mukazi wa Nakoli muganda wa Ibulayimu, ng'alina ensuwa ye ku kibegabega kye. N'omuwala yali mulungi nnyo okulaba, omuwala omuto, so nga tewali musajja eyamumanya. N'aserengeta ku nsulo, n'ajjuza ensuwa ye, n'ayambuka. Omuddu n'adduka n'ambiro okumusisinkana, n'ayogera nti, onywese kwegayiridde otuzzi mu nsuwa yo. N'ayogera nti, nnywa mukama wange. N'ayanguwa n'assa ensuwa ye ku mukono gwe, n'amunywesa. Awo bwe yamala okumunywesa, n'ayogera nti, naasenera n'engamira zo zinywe zikkute. N'ayanguwa n'afuka ensuwa ye mu kyesero, n'addukana nate ku luzzi okusena, n'asenera engamira ze zonna. Omusajja n'amwekaliriza amaaso ng'asirise okutegeera nga mukama awadde olugendo lw'omukisa oba nga tawadde. Awo olwatuuka eŋŋamira bwe zaamala okunywa, omusajja n'addira empeta eya zaabu obuzito bwayo kitundu kya sekeri, n'emisagga egy'okubanga ku mikono gye obuzito bwagyo sekeri 10 eza zaabu. N'ayogera nti, gw'oli mwana waani? Mbuulira nkwegayiridde. Mu nnyumba ya kitaawo mulimu ebbanga ffe okusula omwo? N'amugamba nti, nze ndi mwana wa Besweri omwana wa Mirika gwe yazaalira Nakoli. Era nate n'amugamba nti, tulina essubi era n'ebyokulya ebinaazimala, era n'ebbanga ery'okusulamu. Omusajja n'akutama n'asinza Mukama, n'ayogera nti, Mukama yeebazibwe, Katonda wa mukama wange Ibulayimu, ataleka kusaasira kwe n'amazima ge eri mukama wange. Nze Mukama anuŋŋamizza mu kkubo ery'ennyumba y'abaganda ba mukama wange. Omuwala n'addukana n'abuulira ab'omu nnyumba ya nnyina
ng'ebigambo ebyo bwe biri. Era Lebbeeka yalina mwannyina erinnya lye Labbaani. Labbaani n'afuluma n'adduka okusisinkana omusajja awali oluzzi. Awo olwatuuka bwe yalaba empeta n'emisagga egyali ku mikono gya mwannyina, era bwe yawulira ebigambo bya Lebbeeka mwannyina ng'ayogera nti, "Bw'atyo omusajja waŋŋambye." N'ajja eri omusajja, era laba yali ng'ayimiridde mu mbiriizi z'eŋŋamira awali ensulo. N'ayogera nti, "Yingira ggwe, Mukama gw'awadde omukisa. Kiki ekikuyimirizza ebweru? Kubanga nteeseteese ennyumba n'ekifo ky'eŋŋamira." Omusajja n'ayingira mu nnyumba, n'asumulula eŋŋamira, n'awa essubi n'ebyokulya eby'eŋŋamira, n'amazzi okunaaza ebigere bye n'ebigere by'abasajja abaali naye. Ne bateeka emmere mu maaso ge alye. Naye n'ayogera nti, "Siirye nga sinnayogera binatumibwa." N'ayogera nti, "Yogera." N'ayogera nti, "Nze ndi muddu wa Ibulayimu, era Mukama yawanga mukama wange omukisa mungi, era afuuse omukulu, era yamuwa embuzi n'ente n'effeeza ne zaabu n'abaddu n'abazaana n'eŋŋamira n'endogoyi. Ne Saala mukazi wa mukama wange n'azaalira mukama wange omwana bwe yali ng'akaddiye, era oyo n'amuwa byonna by'alina. Ne mukama wange n'andayiza ng'ayogera nti, 'Toliwasiza mwana wange mukazi aliva mu bawala ab'Abakanani bentuulira mu nsi yaabwe. Naye oligenda eri ennyumba ya kitange n'eri baganda bange owasize omwana wange omukazi.' Ne ŋŋamba mukama wange nti, 'Mpozzi omukazi taliikiriza kujja nange.' N'aŋŋamba nti, 'Mukama gwe ntambulira mu maaso ge, alituma malayika we wamu naawe. Aliwa olugendo lw'omukisa, naawe oliwasiza omwana wange omukazi aliva mu baganda bange ne mu nnyumba ya kitange. Bw'otyo tolibaako musango olw'ekirayiro kyange. Bw'olituuka mu baganda bange nabo bwe batalikuwa mukazi, gwe nga toliiko musango olw'ekirayiro kyange.' Leero ne njija awali oluzzi ne njogera nti, 'Ayi Mukama, Katonda wa mukama wange Ibulayimu, bw'onoowa kaakano omukisa olugendo lwange lwe ŋŋenda, laba nyimiridde awali ensulo y'amazzi, kale kibeere bwe kiti. Omuwala anaafuluma okusena gwe n'agamba nti, ompe nkwegayiridde otuzzi mu nsuwa y'onnywe. Naye n'aŋŋamba nti, nnywa ggwe, era nze naasenera n'eŋŋamira zo. Oyo abeere oyo Mukama gwe yalagirira omwana wa mukama wange.' Bwe mbadde nga nkyayogera mu mutima gwange, laba Lebbeeka n'afuluma ng'alina ensuwa ye ku kibegabega kye, n'aserengeta ku nsulo n'asena. Ne mugamba nti, nnywe nkwegayiridde. N'ayanguwa n'assa ensuwa ye okuva ku kibegabega kye, n'ayogera nti, nnywa. Nange n'anywesa n'eŋŋamira zo. N'ennywa, naye n'anywesa n'eŋŋamira. Ne mubuuza ne njogera nti, gw'oli mwana waani? N'ayogera nti, mwana wa Besweri, omwana wa Nakoli, Mirika gwe yamuzaalira. Ne naanyiika empeta mu nnyindo ye n'emisagga ku mikono gye. Ne nkutama ne nsinza Mukama, ne neebaza Mukama, Katonda wa mukama wange Ibulayimu, eyannuŋŋamya mu kkubo lyennyini okuwasiza omwana we, omwana wa mwannyina mukama wange. Ne kaakano bwe munakkiriza okukolera mukama wange ebyekisa n'ebyamazima, mumbuulire, era bwe mutakkirize mumbuulire, ndyoke nkyukire ku mukono ogwa ddyo oba ku gwa kkono." Labbaani ne Besweri ne balyoka baddamu ne boogera nti, "Ekigambo ekyo kivudde eri Mukama. Tetuyinza kukubuulira bibi newankubadde ebirungi. Laba, Lebbeeka ali mu maaso go. Mutwale ogende, abeere mukazi w'omwana wa mukama wo, Mukama nga bw'ayogedde." Awo olwatuuka omuddu wa Ibulayimu bwe yawulira ebigambo ebyo
n'avunnama wansi eri Mukama. Omuddu n'aleeta amakula aga ffeeza n'amakula aga zaabu n'ebyambalo n'abiwa Lebbeeka, era n'awa ne mwannyina ne nnyina ebintu by'omuwendo omungi. Ne balya ne banywa, ye n'abasajja be abaali naye, ne basula ne bakeesa obudde. Ne bagolokoka enkya, n'ayogera nti, "Munsiibule ŋŋende eri mukama wange." Ne mwannyina ne nnyina ne boogera nti, "Omuwala abeere naffe amale ennaku si nnyingi, 10 oba kusingawo, alyoka agende." N'abagamba nti, "Tondwisa, kubanga Mukama awadde omukisa olugendo lwange. Munsiibule ŋŋende eri mukama wange." Ne boogera nti, "Tunaayita omuwala tumubuuze mu kamwa ke." Ne bayita Lebbeeka ne bamugamba nti, "Onoogenda n'omusajja ono?" N'ayogera nti, "Naagenda." Ne basiibula Lebbeeka mwannyinaabwe n'omulenzi we n'omuddu wa Ibulayimu n'abasajja be. Ne basabira Lebbeeka omukisa, ne bamugamba nti, "Mwannyinaffe, beeranga nnyina w'abantu 10,000, 10,000, n'ezzadde lyo liryenga omulyango gw'abo ababakyawa." Lebbeeka n'agolokoka n'abazaana be ne beebagala ku ŋŋamira ne bagenda n'omusajja. Omuddu n'atwala Lebbeeka ne yeegendera. Isaaka n'ajja ng'ava mu kkubo erya Beerera Kayiroyi, kubanga yali atuula mu nsi ey'obukiika obwa ddyo. Isaaka n'afuluma okufumintiriza mu nnimiro akawungeezi. N'ayimusa amaaso ge, n'atunula, era laba, eŋŋamira nga zijja. Lebbeeka n'ayimusa amaaso ge, era bwe yalaba Isaaka n'ava ku ŋŋamira, n'agamba omuddu nti, "Musajja ki oyo atambulira mu nnimiro okutusisinkana?" Omuddu n'ayogera nti, "Ye mukama wange." N'addira olugoye lwe olubikka mu maaso ne yeebikkako. Omuddu n'abuulira Isaaka byonna bye yakola. Isaaka n'amuleeta mu weema ya nnyina Saala, n'awasa Lebbeeka, n'aba mukazi we, n'amwagala. Isaaka n'asanyusibwa nnyina bwe yamala okufa.